njala kusaba okwate kapesa ko kusharinga video eno solo gisharinga kwa account yo osolo gisharinga ku page yo okwata bukwasi wali share no gisiri kogenda kulanga account yo yeguddewo ngo postinga wali otanga kigambo kimuti koniko ali oba teacher live kiba kitegeza no muntu atasobola ku accessinga page eno asobola kubanga na video ku account yo oba ku page yo ati nawe noli okokomawo ne tukwaza bulungi nnyo video lwalero kale nga bulijjo osoka babuzaako bannayuganda bwanaje muli okwotola ensi yonna mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna balangira n'abambejja basava ne bannava na buli muntu yenna sijino mu gy'osinzira okulaba akatambi kano okusookera danjira okubuuza ku bannayuganda bawangale mu ggwanga erya Amerika buli ssaza lyonna mbatomeddeko bambi ate ne mbakubagiza nti kitalo nnyo ekyokufiirwa jjajja wa Nuupu omukulu byarugaba era ntegeddeko nti muteekateeka olumbe kitalo nnyo ddala mwenna gye musinzidde okuba bagenda ogenda mu lumbe lwankubadde luzizeemu goziri naye awo tujja gendawo kale biva mu ggwanga erya Amerika nengenda mu ggwanga erya Canada mulamusizaako banyabo ne bassebo mwenna balangira n'abambejja basava ne bannava na buli muntu yenna sekino mu gy'osinzira okulaba akatambi kano mu ggwanga lya Canada nkulamusizaako kansubira tuli bulungi bwenva onanjerekera eggwanga lya Bungereza mbulamusizaako bakomredi mwenna manye saazi mukyali ku Uganda House muri mukulaga obutali mativu mu kwekalakasa okomerembe mbatumiddeko mwenna basobodde okuba nga mwefiriza yakadde ne mugenda okwekalakasa mbatumiddeko mwebale kukola era mwebale mugende mu maaso kuba kyetwagala Museveni yaddayo n'engeri yakiwannamu naye kati mutabe mumulaze machuwa temusobologera so mwenna bali ku abali Bungereza ku Uganda House mbasali utinzimo balegendayo bwenva onengenda ku Semazinga Asia mbulamusizaako bannayuganda mwenna bali ku Semazinga Asia consulate buli bulungi mwe bali kola mwe bali kobera mwe bali kwagala nsi yamwe biva ku Semazinga Asia nenjirekera Semazinga Middle East mbulamusizaako banyabo bali baso mwenna buli joli bali ku Semazinga Middle East nkulamusizaako bali kola bali kobera mwe bali kwagala nsi yo biva ku Semazinga Middle East nenjirekera ku Semazinga wa Africa mulamusizaako mwenna buli munnayuganda wooli ng'ogyosinzira okuloonya ekyo kyagenda okutwala okulama kyakutwala okunoonya ensimbi nkulamusizaako bali kola bali kwebereramu ate bali kwagala nsi yo bwe bali butakyukakyuka kansulate buli bulungi nenkomekereza nga ndi okwaffe okwawe mu Uganda buli district yonna mbulamusizaako amambuka amaserengeta bukiikaddyo n'amasekkati namwe mbulamusizaako mwe bali kola nenkomekereza nga ndi mu Kampala wakati mbulamusizaako banyabali basso mwenna ali bali mu arcade abali mu butale abali mu maduuka abali mu taxi abavuzi ba boda buli stage yonna mu Kampala mukono wa kiso n'okwotola eggwanga lyonna I salute mwe bali kola naye ntumidde abo ab'enkyukakyuka situmira bankabano situmira bambega ntumidde abo ab'enkyukakyuka bango ino enkyukakyuka mu mutima I salute you mwe bali kwagala nsi yammwe ne batumirako mwenna abavuga taxi aba traffic aba police n'abamaji abalina endowooza y'enkyukakyuka nga mukyalinza obudde bwokka ne batumiddeko I salute you abali mu offices ez'enjawulo consulate buli bulungi mwe bali kubeerako kale no bwe babuuzaako mwenna bwe mutyo ne ŋŋamba nti kati ŋŋenze ku program nga bwalina okutambula olwaleero njala kusooka kubatuma nga bulijjo nsooka batuma okwetooloola ne mundeetera abantu bano wammanga benjagala tulyoke tutandike firimu ya leero njagala mutagingire Yoseri tibahabulwa lutabayisira mutano wakale kyensere nzizide nsanga bisibe nanyini kabuyonje tambula manyi kwoli kuno ku video ne bakuleete atera oyinza okuba oli wano wentudde mu olinga oli ttake wano wekwese ng'oli ankara okusinzira ku sources nafunye omanyi sources olumu tusooka ntuzeetegereza nategeddeko nti wayingidde wano mu kyempokompoku ekyakulese nja kitegeera leitine bakutaginge oba ambassador wo Nusrat Pew yakulese ne mujja mukole mission one ezekiyaye no problem bakutaginge una wo boli Ankara oba wazeye Kampala I don't care bakutaginge njala mutagingire DDG daily drinking general Mohoz Kanyirugaba njala mutagingire DDG una wali daily drinking general Mohoz Kanyirupama Mohoz daga bere ku video eno njala mutagingire Janet Kembabazi mwetaga ku video eno bulungi nnyo Mama Njovu Enterprises bakulete wano njala motagingire speaker w'eggwanga lya Uganda omukyala Mama Lususu n'abatulege Anita Amongi ayiteko ku video eno Mama Sadoli ni ayiteko wano ku video langi etasiwuka etakyuka kala Mama Sadoli bakulete ko wano bulungi nnyo njala motagingire Mawobe Nobert Mawu eyita nti ye minister adukanya amateeka mu ggwanga Nobert Mawu nkwetaka bakulete wano neetaaga ko baleete adumira amajjego okuttaka k'eggwanga bakati mudumizi omukulu Kahanga Muhanga kojja wa DDG kojja wa mo daily drinking general Muhoozi Kanyirugaba omukulu muhanga bakulete ku video eno nja kwetaaga mwenna abankyukakyuka mumpitire ku mukulembeze w'eggwanga mu London Kyagulanyi Center musebo nakuseba ku lockdown bereko ku video eno ng'otudde bulungi nnyo manyi nti watuuse dda gy'olaga naye funa akatebe w'oliwe mu kawoteeri oba oli maka otuule owulire ka video kali njagala okawulire bulungi nnyo njala mutagingira ba foot soldiers mwenna mubere ku video eno ba foot soldiers bali ku ground mbeetaaga mbere ku video eno njala mumpitire omusumba Pastor Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja esaazi no manyi muri Israeli gye mwalaze
nenga ndabo gisimu fungize mukwate simu za mwezabu yonje mutaka ko live eno oba gibasalira bagobereza bamwe mujiwulire bulungi nnyo kale bwe malo bagambe ekyo njagala kutandika obulungi nnyo ne video eyandese nendo za konsoke ngende mu kaloozo ka leero then ndio kengende mu kigula lugi tutandike video bulungi naye buli azamanya okutasoka kwebaza njero kwebaza nnyo mwenna ba comrades abakyali ku struggle abakolera ku TikTok mwenna abo bwala nabo bulenzi batumiddeko nnyo njero kwebaza mwenna abantu abakyakola video ku Facebook wenyibwe ekitabo ku machano logulo nga muwakanya museeringa mupostinga ndimo bali nnyo kola mulimu ogwo ekizibu kyaffe kya Museveni so si kya abantu betulaba kiriba sekinomu mwenna mbatumiddeko bali kola mulimu ogwo kati kaloozo ka leero tulyoke tugende mu maaso bwe mala kaloozo n'ekirondo buloza obanso okendo za kansoke mpisewo obulango buno bubiri ndoka ngende kaloozo n'ekigula lugi ya kansoke mpisewo obulango buno mwenna bakubiriza mwenna banankyuka bambi tugende tuwagire muganda waffe yanga mulo olunaku rencha olwomukaaga ayinayo concert oba live show wegenda okubeera wonna please ticket ya mutwalo ne sente ezeyongereso mugende mwenna omukulembeze atugetu sobola okubanga tugenda okuyambako muganda waffe so mwenna musajja wankyuka takyuka mu bigambo by'okuva yatandika ye yasibalo ali ku president amuvaako so mwenna bannayuganda abali emakindye kawempe Entebbe Road wonna mu ghetto mugende musaleko muganda waffe yanga mulo abeeko naye kyafuna mu music industry n'okuba nti ensi mutegeera nti akyaliyo so mwenna bakubiriza omulanga tugende mu live concert oba mu live show ya muganda waffe live la yanga mulo mpozi ne muganda waffe Evelyn Namulondo ayinayo 0 to hero egenda okubeera ku theatre na bonta ngena kuzo omwezi 3 omwezi ogw'omunana omwaka 2023 okuyingira zonna ensimbi muzimanyi ekifumo kimanyi saazo nomuzimanyi sinamwe mbatumiddeko mwebale kuba nga mukola omulimu ogwo n'okuba nga mwagaliza mwanyina foyo ebirungi kansebyo kana akalango tulyoke tugende ku bintu ebituleesa olwaleero nyongera kubajjukiza nti conference ene kyaliyo the International Conference on Ending Malnutrition 2024 ejatandika mu January 2019 yakomekerezebwa nga 21 era January January mwaka 2024 omulamwa gwa better nutrition for better lives registration na buli kimu kyonna hotel booking n'ekifo mugenda okungana kijja kubeera Woodbine Banquet Convention Center Toronto nabagamba esimbo bojagala okwogera n'omukyalo ono Doreen Kajumba eri plus 1647929030 kanjidemu eri plus 16479290 oba osobola omutuukirira ku kampuni ye entegesi y'ebivulu gye bayita Extreme Music and Events Management ojja kumusangako akubula ekyekyokukola n'ekyetaagisa kati naawo wenjagala tuve ku kwanjula tugende akatambi wekatandikira nga tutandika n'akalowoozo ka leero mu kalowoozo ka leero njala tegeeza buli muntu yenna gy'oli nti bwe tuba tutegedde kati nti tuli mu mbeera etawoomya ddigobe ng'obusajja bwetufuukidde ekyambika buli ango bwetunyigiriza njala tusooke tuddeyo ku nkola eri eyaffe ey'ekinnayuganda nti twamanyangagana oba tugenda kanteekewo wali nti okwerinda si buti ensanafu etambule egaludde wengenda okujja akalowoozo kaaliro okwerinda si buti ensanafu etambule egaludde ate lwoya lwa munyindo olwejja wekka teryajja ddu kujjamu kati ngenda basamwe n'abannayuganda gye muli abali mu mambuka abali mu bukiikaddyo mu maserengeta na buli wamu tuddeyo ku mbeera eyaffe eri enkadde bajjajjaffe gye baakolanga twabeeranga n'eŋŋoma z'eggwanga mujje mu mambuka simanyi baziyita mu bukiikaddyo simanyi baziyita twabeeranga n'abantu ku kyalo abamanyi abantu baffe nga bamanyi omusenze bamanyi ani naye kati abantu bangi bazzeemu ne batusengamu batukozeeko obutemu batukozeeko enkwe naye nga tusirise njala tuddeyo tutandike okwetunulamu tumanye nti akaffe ki nti muli ku kyalo gundi abatuuze abaliko mubamanyi ng'omuntu yenna omuzze obuzze omusenze mu bbanga ttono nnyo mulina okumwetegereza yaani era mutandika okubanga musula enkesi kiki ekimuleese azaatya kigenda ki ekimuleese mutandika okwa-isolating abantu bano omanye ekintu kye bayita okwa-isolating oba ekintu kye bayita okwesamba omuntu ne mulaga nti mumuliiko kwe bayita okusosola musosola abantu bano kuba tukitegeddeko akabano kano ak'abasajja abatuusi bagenda bamamira mu kitundu kya Uganda ne bwe muna abalaga nti mbaliiko oba atandisewo dduuka muli muziririre mugende ku maduuka g'abannayuganda bannammwe oba atunda amata na muzigo mugumuzirize mugende mugule ku bannayuganda bannammwe oba atandisewo kiriniki mutambule ngendo mugende mutwala abaana mu bajjanja ku makiriniki agammwe
Jemuko mubba wa sente jebako mubba bega. Jemuko mubba wa sente jebako mukola enkwezi batta. Jemuko mubba guza amataka jebako mukola enkwezi batta n'okuleeta bannaabwe kubanga jomu mugenda okwekanga ng'ekyalo kyonna kijjudde. So nga atedda bajjajjaffe beekengera nnyo era bamanyanga nti bw'ova wano ogenda ku nnyumba ya gundi oyo gundi kati abantu batuyitiriddeko oli ajja n'asenga ng'ekigendererwa kye kyakusaasaanya butemu kyakusaasaanya butwa nakusaanyawo kyalo kyonna ye yeddize kyalina okweddiza kubanga emishoni yaabwe okutta so si kizibu kyabwe batta bulungi nnyo. So ndowooza ke kabadde akalowoozo kaalo katugende ku Kigula Luggi kyalero era mbatumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigula Luggi. Ekigula Luggi kyalero nkiweereza mwenna bannayuganda oba oli wankyuka kyokuba toli wankyukakyuka era njagala kikutule bulungi. Ngenda kijja mu lufumo olugamba nti omweyogereze takusuza kayanzi, omweyogereze takusuza kayanzi. Tumanyi nti abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nti bw'obanga okoze ekintu bajja kwogera bwe kikulema bakwogerera ate era bw'okola batunala era okola bakulaba bwe bikulema nga boogera bw'obeera successful nga bakologa katuwenzijye. Ekigula Luggi kyalero nti omweyogereze takusuza kayanzi. Omuntu yenna bw'abanga takuliisa takusuza takusasulira school fees takunywesa takupangirisiza tomuwanga budde kola bikutwala mu maaso kubanga bw'onoogenda buli omu ng'omutunuulira omulaba byakola tojja kukola by'olina kukola. So mu Kigula Luggi kyalero kye njagala bategeeza nti omweyogereze takusuza kayanzi era kino Ekigula Luggi kitwale nga kikulu nnyo. Mwenna bannayuganda njala bategeeza wamu mwenna bannayuganda wamu n'ensi Uganda gye tusibuka okwaffe. Ensi Uganda y'ensi mw'otandika ekintu nga ggwe abantu mikwano gyo abooluganda abakola eby'emikwano ne batakuyambako ne bakutunuulira butunuulizi n'otandika ekintu kyo ne kikwatayo bulungi oba n'obeera successful ng'okikola naye nga bonna bakutunuulidde tekuli akola ki tekuli akuyambako. Munnange ebintu bino ebiseera ebisinga buli omu embeera eno ogiyiseemu nti otandika ekintu nga bakkubira emimiro naye bw'olemerako ebiseera ebisinga ekintu kino okiggusa naye bw'okiggusa bulungi nnyo batandika okwogera ebigambo bino nti omulaba yeepanka omulaba bwe yeeraga so nga ate bwe kyandibadde ekikulu bandibadde bakusekana bakugamba ati kati yali yeeraga kinno yali alowooza yatusinga okutegeera oba yali alowooza ffe tusobola bikola. Kati munne njala kugamba ekigambo kimu obulogo obutaagaliza enkwezenge nnyingi nnyo kyovula nti abantu abasinga obungi asoma n'afuna diguli n'agwa eddalu ng'amuloze neighbor oba bwa family member nga ye agamba muganda ng'asomesa atya abaana ne babeera successful ng'ate nze abange baasiraana. Kale akavubuka kakoze jjojjuzi wano kazimbye ennyumba kaguze emmotoka kasiidisa abaana bake ebweru kale kajja kiraba oli n'akuloga olw'ensonga eyo n'otandika bizinensi oli n'akulaba ng'otoba ne bizinensi nga ye alina w'atudde akuba emimiro n'ata kale n'oyo alowooza bwe byakola ffe tusobola bikola kati n'atandika okuba emimiro bizinensi munnange bw'egundiira n'akasente ke yandibadde ajja akwebuuzeko bizinensi ogikola otya munnange akakwata ng'agenda wa muganga munnange nno gundi oyo mulaba ampalana era kati era simanya aloga simanya abaana bange abagundi mwana yasadda ku mwana agundi bizinensi ye kubeera successful naye kati njagala tumukoleko ng'atandika okulogesa sente ze yandibadde akolamu ebigasa ensi ye ebigasa ye n'abantu abalala ng'atandika kuloga. Weebuuza omuntu okujja omutima omulogo bagujja luddawa. One otandika ekintu nga tewali akuyambye ne bakutunuulira ne wabeerawo enteekateeka bbiri. Enteekateeka esooka eri bweti bakussaako amaaso amoogi naye ng'ekigendo tatala ekituufu baagala olemererwe obeerenga bo. Ekyokubiri bw'olemerako n'osucceedinga oba n'oyitamu batandika okwogerera era n'okulimirira empindi ku mabega sinakindi okusindikira abatemu okusindikira amayembe ebyokoola n'okulemesa. Yensonga lwaki nti ogenda n'ogula ploti mu bunaku bungi nnyo n'onunyase n'ogula akayumba naye wo akasimu omusingi osangawo amalogo ge bataddewo basalidde omusayi gw'enkoko oba omaze ennyumba n'ogimaliza bulungi n'oba successful. Ekiro ekyo w'oyingidde ennyumba oba wiiki namba kuliko abantu bajja betoola ennyumba bagiddukirako wudde abantu baddukira mu compound yo bakola biki kugamba abantu mu Uganda we wali abantu nga ye ekintu kyamulema n'atuulako omuntu abadde successful okumulemesa.
kati be bantu bembagamba so njala bagamba omweyogereze takusuza kayanzi ate nkibagamba bw'oba tokolanga muntu kikyamu ne bw'alitambula bunense n'atunde nandawe yakuloge talisobola kuloga kubanga eddogo likwata oyo gwe balisindikidde ng'alina ekikolwa kye yakola omuntu amusindikidde eddogo keeranga ku makyosa mukama katonda wo okole ebituufu by'olina okukola bw'onadda nti bandoga ojja kugwa eddalu kubanga nkubulya eddogo likwata oyo alikkiriza nti bandoga nkiddamu omuntu yenna gy'oli togezanga n'okiteeka mu bwongo obwo nti waliwo akuloga the moment kasitokkiriza nti waliwo akuloga obeera muloge wajjo eddogo teritera kukwata muntu nga talikkiriza ate era eddogo ne balikusindikiranga omuntu alikusindikire tomukolanga kibi n'eddogo liraba era limala ne bakufaalinga ne liddayo ate mbajjukizamu abalogo eri abantu abatologebwa ng'ojja muloga okere ku makye eggaali ekkube bo pikipiki ekkuba amagulu ekutombere ojja muloga ennyumba y'omuyaga gujje gugiyolewo ojja muloga omwana wo ku ssomero ladde mukube ojja muloga bizinensi zekwata omulya nga tumanyi lwaki zaakutta omuliro kubanga omuntu gwaloze ali innocent talina kyamanyi naye olw'okuba mulina ennugo yabazaalibwamu temwagala kukkiriza muntu yenna ababayiseeko yensonga lwaki mufuna ebizibu nga temumanyi mulekerawo amalogo okwebuuza kutambuza amazzi ekiro omuntu akusinze aba yakusinze musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita mpanama mukazi munno bw'akusinga obulungi tomuyita sadolini tomuyita make-up aba yakusinze noonya bw'otya bw'afuuse omulungi omuntu bw'akusinga okubeera bw'akusinga mu bizinensi noonya bizinensi agituusiza atyawo togenda kuloga kubanga ebiseera bisinga nti mugaggawaziza abalogo kubanga omulogo yajja kuteeka mu doctrine ye kubanga ye abeera n'eddagala abeera na buli kimu ekisobola omubuulira n'akuloga naye nga byonna byakubuulya bifu kyensonga lwaki olina okwebereramu ate mbategeeza mu Uganda gye tusibuka ne bannayuganda gye tubeeramu kimanye nti bw'otandika ekintu babeera n'emitendera egi bagenda kuba emirongo okitandika bw'obeera successful bakuloge kati nkubuulira wonna w'oli beera mugumu eddogo terisobola kukwata muntu nga tolina musango naye tokkirizanga nti bakuloga kasi tokkiriza nti bakuloga oba owedde kyekibadde ekigula lugikyaliro era nkifundikidde mukama bankuumire munyumire ka vidiyo kaliro kati ntandise kati njala tegeze eggwanga lyonna nti Yoseri tibahabulwa lutabasira mutano wakale kyenserereza mzezedde ensanga bisibe nanyine kabuyonje tambula lukwata senior ngabo ntegezeze eggwanga teyinza okuba oli wano olw'ensonga toyire ebintu biwazza okukola naye njala tegeeza abantu b'ebitundu bino wammanga era n'okutegeeza eggwanga nti mu maserengeta g'eggwanga Yoseri yatandise okuteekayo kafyu era nga bateekawo engombe egamba nti ADF egenda kulumba naye ng'ate si ADF Yoseri yennyini ayagala kuteeka abantu mu panic njala tegeeza abantu bano wammanga abantu bebutogota Kihihi Bohoma n'ebitundu ebirala Kasese Kanungu Yoseri tibahabula otabasira omutano wakale ensiira tamuzezedde apulaninga okuteeka masaka oba okuddamu okulumba ebitundu ebyo abalowooze senti ADF yazze nkiddamu ebintu bino wammanga Butogota Kihihi Bohoma Kasese Kanungu Yoseri tibahabulwa aginza okuddamu n'akola ensasagge either n'alumba amasomero oba n'alumba ekereziya oba omuzikiti oba kyaki oba ekitundu kyonna nga waliyo akatale n'abakolamu ekyajabu n'agamba nti ADF yalizzemu okulumba kuba kati babayingiza obudde bukyali muyingira nga nkoko kubanga akimanya nakyayagala okukola so njala tegeeza nti mu bitundu bya Uganda eby'amaserengeta ga Uganda waliyo batandise okuteekayo kafyu naye nga kafyu n'omuteekayo n'ekigendererwa nti baagala tandika kukola bulumbaganyi ku bantu abo so I'm here to inform the general public that Museveni's government by using its state's operative they have implemented curfew or they have put in place some restrictions in these areas Butogota Kihihi Bohoma Kasese Kanungu with the hidden agenda that they want to massacre our comrades or our fellow Ugandans, and thereafter they will come out with the stories that ADF has again attacked Uganda. So Mr. Yoseri and the entire security agencies in Uganda, please, with immediate effect, stop
putting Ugandans in panic because you are already in overstay. You are not supposed to be in Uganda. You are a refugee who came in Uganda with your mother. So you're not supposed to be in Uganda. You're overstay. So all the tactics, the military all tactics, all labor tactics of intimidating Ugandans are overdue, like you and your family. Please, mweberemu bantu abali bitundu ebyo ekyo nakyo nkimaze. Ndowooza kansoke empisa ebintu bino wammanga tugende mu maaso nga sinabawo information. Alright. Kansokere ku buntu buno wammanga. Mukyala Jessica Kayanja ne mwami Kayanja pastor owali muki erubaga njala bategeeza olutalo lwammwe wakati wa mmwe ne pastor ne omufere bugingo bugenze ku level endala ey'obutemu nga nina bugisi mufungize mukulu Kayanja ne mukyala Jessica Kayanja mukwate omwana wa mmono yakawasa omulenzi mu mufulumye eggwanga Uganda ng'obudde bukyali bagala bakolako damage oba revenge nenga revenge eno bugingo yagirimu nkiddamu pastor Kayanja ne mukyala wo Jessica Kayanja njala bategeeza waliwo olukwe olupangirire oluteeketeeke nga luno lukulembeddwamu omukulu gwe bayita pastor bugingo ng'olwedde bakasinkana ba serial killers enfunda 2 ku Serena ekigo nga bapulaninga butye bagenda okujja omutabani wammwe eya kawasa era mwali basanyufu nnyo kati njala bategeeza balina akabinja akabasajja batemu abadde bajja batemulanga abantu gattako akabinja ke bayita kamakazi girls waliwo akabinja kabatemu nga bakazi bakayita kamakazi girls akomojja for the first time mukawulidde akabinja ako mission yako ya kuwa butwa mission yako ya kutrackinga na kukola buli kimu ekyetaagisa okujjawo targeti zaabwe kati mukiwulira waliwo akabinja ke bayita kamakazi girls nga kabavandume batuusi bawala bali well trained okola omulimu gw'okutrackinga okuwa obutwa nga basindikiriza basajja mu bikolwa ebyobuseegu bongo omulimu gwa kutrack so pastor Jessica Kayanja ne pastor Kayanja mutabani wammwe yakawasa mbasaba mufulumye gwanga obudde bukyali omukulu gwe tuyita pastor bugingo alina enteekateeka gye yakasinkana mu meeting 2 nga alina enteekateeka ey'okugjawo mutabani wammwe eyakawasa nga bakoleko damage so eno message muli Israeli essaawa zino mbategeeza omanyi bagamba oba oyagala enkyukakyuka tuba toyagala nkyukakyuka sikkiriza mu kutta monna Uganda yenna kubanga talina musango obusibuzi bwa Museveni so njala bategeeza pastor Kayanja ne mukyala mutabani wammwe mufulumye ka bugingo yakakola meetings 2 ku Serena ekigo nendala naji yagikoze mu hoteli njaji bagamba wenda banze ku Sunday ngenteekateeka yakutta mutabani wammwe yakakola ki eyakakuba embaga so mbategeezezaako ng'obudde bukyali ensonga munagaana okutegeera kye mbagambye then ebisigadde nze tebasibangibwa olw'ensonga nti ogwa embanga okoze mbabuulidde akabinja bamutrackingisa ebintu biri waliwo akabinja k'abasasini akabadde katta abakulu mu gavumenti n'akabinja k'abakazi ke bayita kamakazi girls akakabinja nawo katemu nnyo gye kali e Kampala ndowooza bwe mbamaliriza kati ndowooza njala sooka kuddamu omukyalo sitera nnyo kwagala kuddamu bantu bano ne kansoke nziremu omukyalo ono kansoke nziremu omukyalo ono ekisookera ddala mbadde musaale nnyo mu kulwanyisa ebikolwa ebiri emmengo ebyekiyaaye n'ebyobutemu naye nabadde nagambye abantu bano nga ndowooza nti abantu bano bategeera ba intellectuals naye simanyi omuntu okwayita intellectual oba olowooza lunaku omuntu bw'oyita intellectual olina okweyisanga intellectual bw'aba bwe nzija ku social media ne bagamba temuddamu okukozesa video yange ku social media platform zammwe mba nkitegeeza ab'akabinja ka UNN ne Kimbugwe live mwenda nabage temuddamu okukozesa video ziteeka ku mitimbagano gyammwe nkitegeeza kubanga nze platform zange siteekako video zammwe era sizikwata mu kubanga neemalirira nkola content owange kati mwokwata video zange ne muzigattamu ebintu muzigattamu ziba tekikola kati nze njala soka balaga omukyalo mumanya abera ku TikTok yeyita mu mbejja naye yazze mu mazina g'enkima nenjala soka mugamba kansoke mbalage kano ka video ke nakoze ke bakutte musoke mulabe mummanyi bulungi nnyo omanyi bwe mba munaanoonya omuntu akolera mayiga mwakolera mayiga n'akabinja kaba kagala okusanya Obuganda ndabagamba abayiga ina abalangira n'abambejja babe
naye omukyalo ono ibavuddeyo n'akola video ng'akutte mu video yange ndowooza bano bakabano group bamutuukiridde naye njagala sooka mutegeeza mba sitera nnyo kuwa budde wulira omukyalo mummanyi bulungi nnyo omulaba sigenda kuzanya ka video kano kamala olw'ensonga mubalaze bulungi nnyo mukalayo bulungi nnyo naye njagala mugamba ebigambo bino wayogedde ebigambo bingi nnyo naye njala kugamba ekigambo kimu maama nkimanyi oli mumbejja nga bwayogedde naye ebiseera ebisinga emyaka ena emabega nzenzeka ku social media eyavaayo n'enzijjayo ekyama ekikusika ekyali mu Buganda nga bagenda kusaanyawo empologoma nzenzeka zaalaga embuga z'obwakabaka bwa Buganda zisaanyiziddwawo gwe ng'oli luddawa ng'osirise kati bwewavudde n'ogamba nti siina buyinza era byenjogera sibimanyi ogamba nti Masaka tewasibukayo balangira ekisookera ddala njala kugamba njala kuga ekigambo kimu ebigambo byenjogera mbyesigamako ate mbiinako obujulizi ebigambo bibiri ekisooka bwe nabadde nkola vidiyo eyo nagambye Kimbugwe atambule ng'omulangira sinnateeka mu linnya lye wadde lya famire yo so togendanga mu ntalo z'abantu nga tozimanyi nagambye Kimbugwe okutambula ng'omulangira so si ggwe kyekisooka so si ggwe okuggyako ng'oli mu kaguruupu kaabwe kubanga tusera okugamba nti njolonza Obuganda njala busaanya njala kutegeeza singa mmengo teriiwo mu myaka gino singa bagisaanya okusinga kunteekateeka kanjala kugamba olutalo lwazzeemu maama njala kugamba wakoze ensobi sinnayogera ku linnya lye wadde famire yo nayogedde ku Kimbugwe omusajja omutuusi ne mugamba atambule ng'omulangira era ne mugamba nti Masaka teriiyo nsibuko y'abalangira mu Buganda era nga nkitegeeza nga nkimanyi kati gw'omubejja njala soka kuga ekigambo kimu yawula ebigambo bino wammanga yawula okusenga n'ensibuko Masaka teri nsibuko y'abalangira ensibuko kyeki ensibuko kyekifo ewasibuka nti kino nze wensibuka nze nagaba nziika Kiwambya Ttanda naye ensibuka Busolo Gomba oba Sugezi Gomba gyensibuka jjajjange bwe bamala omuzaala n'akulira Sugezi Gomba yasenguka n'agenda n'agula Ettanda n'asiisirawo n'akuba ensiisira ye kati awo yasengawo obusenzi naye waliyo ensibuko kati gwe mukyala wazze nayogera njala kubuuza bigambo bibiri wagambye naawe ova Masaka kirungi nnyo naye ate wagambye nti naawe oliwe Masaka mwasengayo busenzi kyewandisoose okujja okukola ng'Omuganda omutuufu omumbejja wandisoose n'ojja n'otambula ng'omumbejja n'otulaga bulungi nnyo ensibuko yo era ojja ttambula ng'omumbejja ensibuko yo teri Masaka njagala obuulire public Ssekabaka ki eyakuba omutuba oba eyasimba omutuba Masaka taliyo kyenabadde ntegeeza teri nsibuko ya bulangira Masaka kw'okusenga omuntu waddemba okusenga nekye tuyita ensibuko Masaka teri nsibuko ya bulangira kuba teri Ssekabaka yasimbayo mutuba gwa bulangira bwonna era naye bw'ojja okutambula nga wagenda naawe ova Masaka ojja tambula naye ng'oddayo bw'onooba togudde mu Kyaddondo ojja kugwa mu Kyaggwe oba ojja kugwa Busiro eyo Bassekabaka gye baasimba emituba gy'obulangira n'obumbejja njagadde kutegeeza toyingiranga mu ntalo z'otamanyi saayogedde ku ggwe nayogedde ku oli ayogera ensibuko ye ng'omulangira so si ggwe gw'oba oli mumbejja obeera n'obumbejja bunenze nakugambye Masaka teri nsibuko ya bulangira naye okusengera omuntu asobola okusenga nga ne bwoga nti osibuka Masaka mwasengayo busenzi naye bw'onootambula ng'omumbejja ojja kulaba nti ensibuko yammwe oba teri Kyaggwe ejja kuba Kyaddondo oba Busiro eyo Bassekabaka gye baasimba emituba gy'obulangira n'obumbejja Masaka gy'obulira public anti obeera ku social media oyagala nnyo bakukozeseza abulira Abaganda abaliko nabakugoberera Ssekabaka ki eyasimba omutuba Buddu sigenda kwogera bisinga awo nakulaba kutimbira akagulupu kakutimbye nnyo naye nze gumuliko kusekeredde nkukubya akakule mumbejja weetereze tebakulwanyisa entalo zetakusobola emyaka ena nnwana entalo zino nga gwesirise oli ku TikTok singa wali wazikolako ng'oyogedde ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka
ebifo by'enkozi basanyawo nandibadde nkuwa obudde naye njagadde kutegeeza bakoledde oba akoise bakusula mu ggabo ly'eggaali otejja kusobola nkugambye yawula ebintu bibiri okusenga n'ensibuko omuntu yenna asobola okusenga ewantu naye ensibuko kyanjawulo nga nze bwakugambye nti nsibuka sugezi gomba naye jjajjange yasenga ttanda kiwambya n'asiisiraawo kati naawe oba oli mumbejja w'e Masaka naye bw'onooba otambula ng'omumbejja nkugambye gy'olina okumalira bassekabaka gye baasibba emituba weewaawe ssebo omumbejja era abakutaddeko ku bisaladdu bajja kukwokesa nze byange mbyogera kate ng'omusizi agulesiyani ntindako bantu mangu okitegedde munnange n'ekitiibwa ekyempa abakyala ate abalangira bambejja bwe ntyo mejjagadde okuddamu gwe jangu ogamba abantu Ssekabaka ki yasima omusiro eyasimba omutuba ebuddu ekirala naawe obuulira abantu otambule bulungi nnyo ng'omukyalo omuganda era omumbejja bw'onoomalanga omutuba gwe waliwo omutuba ba Ssekabaka gwe basimba e Masaka nja kudda neetonde awo nvuddewo ngenzeeko vidiyo eyandeese entuufu era yonna wiiki mundabye mbadde sipositinga ku kintu kya FDC mbadde sapositinze ku kintu kya ssomero liwadde obutwa ensonga lwaki ngezezzaako basomesa kye tuyita Yoseriti bahabulwa n'obukodyo obw'ekiyeekera bwe yatandika okuva mu myaka gye1966 muganya obutegeera Museveni ye muntu ateekawo ekintu najja ataakisolovingi n'ateekawo ekintu ekirala ku ekyo ng'ajja ateekawo ebintu okuba kiipinga ng'obwongo butambulira okompaka Yoseri yabadde ajjayo ky'amasomero kati ky'amasomero yakugjeyo kiba tekikyakola mawulire yabadde alina okuyiiyayo ekintu ekipya ekibadde kijjo bajjako enviiri ku mutwe ekyasoose wabaddewo akandolindoli akabadde ka FDC era njala okubaza mwenna bannankyukakyuka bataashiyaliza wadde okwogera ku bintu bya kandolindoli ka FDC njala obebazamu balinyo mubalire ddala eryokanga neetonya netulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo omuganda omutuufu bw'atyo bw'agamba nti eryokanga neetonya netulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo enkuba yatonye mu FDC era ensiisira tulaze bwe zenkanya emyoyo wabula mu kino nja kubaza omukulembeze wange Omulondo Kyagulanyi Ssentamu webale kubeera musajja mugumu abasajja n'abakazi ne bakkirako ne bakuvuma ne bakkalakata n'osirika naye Katonda n'alwana entalo zo ne bajja ne toyina gwe wagambyeko beeyabiza bwokka gwe ng'osiisa oli eri kye nabagamba nti ekiwola okikwasa ngalo bogobogo si muliro singa essanja lyerifumba kale akandolindoli mwakale bulungi nnyo kakyagenda mu maaso mubalekete mubayingirira era blogger national platform yenna okusanga oyogera ku nsonga za FDC that is a crime against humanity nkiddamu blogger national platform okulanga oyogera ku nsonga za FDC that is a crime against humanity oba that's a crime against his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino bye baliko essaziro naye bagamba nti bigenda kukola ki kutuukawo kati bituuse wago simawulire please muve ku nsonga ezo okusanga ng'oyogera ku FDC oba postings yo sharing that is a crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga twabibagamba dda Robert Kyagulanyi Ssentamu is a blessed man in Uganda kubanga buli amwogeddeko amuwaayiriza amalirizanga bwe mule bigenda maso whoever posting sharing FDC kandolindoli staged managed drama that's a crime against Robert Kyagulanyi Ssentamu mubaleke bakole ebintu byabwe bajja bibaliriza bulungi nnyo nga babitandise naye kenjagala okubagambwamu ekenjawulo akalika katono ennyo waliwo okusosola kwe mutamanyi kati kavudde kwanjula vidiyo etandise Yoseriti bahabulwa lutabayisiro mutamani wa Karekezi nsi yatamizidde ensanga bisibenanyini kabuyonyo tambula lukwata Syria waliwo mutema gw'ensimbi n'ekibinja ky'abantu abatambula lujjikulujjo okwetoolola eggwanga mu bitundu ebyesudde bweru wa Buganda nga batambula basiiga empitambi ekko obukyayi ku muntu gwe bayita Omuganda nkiddamu waliwo ssente ezijja mu bajeti ya Uganda nga zigenda kukola mu State House naye nga waliwo akabinja akasasulirwa okwetoola eggwanga lyonna nga kagenda kasiiga ettoomi empitambi efutwa n'obukyayi ku musajja n'omukazi gwe bayita Omuganda nga Yoseri akyayizza Omuganda okwetoola Uganda yonna era nga ne bawulira erinnya Muganda oba bawonyera ziizi era ne bannabyabufuzi abamu nga siba tebava wano mu ssento balina ekufutirize balina ekkonda ku mitima
eri Robert Kyagulanyi Center munenge ojja mubuuza omuwalanira kinga tekiriiwo kubanga baakibateekamu. Mwabire bulungi nnyo mukulu wa Swabirigwa bakuwandulidde amalusu abagogoka kuwandulidde babagategedde Lukwage ekyakutwala wakimanya kati osigadde mu bbanga olikitengejja kubanga mulina amanya ga Kiganda ate nga abantu mulimu babateeka mu doctorine lwakuba babalaga ku Simairo nti balina mu niti balina mu tebabeetaagako wadde n'akamu. Era mujja kugenda okukomekereza nga Ssemujjunganda lufiiriddemu Waswabirigwa lufiiriddemu ne Elias Lukwanga mu lufiiriddemu kubanga waliwo doctrine etambula across the country nga Museveni asasula on daily basis. Batambula basiiga obukyayi ku linnya ly'Abaganda okwetoola Uganda yonna. Era mujja kitegeera mujja kiwulira. Ekyo kyo nkivuddeko. Ensonga lwaki sapostinze baana bano era kitalo nnyo okuba nti abaana bano baafudde. Nenna bagamba ne basomesa media ye Uganda Museveni yagisasula tesobola kuwandiika kintu kye mwagala era tesobola kiwandiika. Ne bagamba the moment kasitola banga bakoleddewo kye tuyita final conclusion ku kintu kiba kibadde umanya ki stage managed kitya okwokya amasomero kiba tekyakola mawulire. Museveni n'asala wakole ekitiisa ekyokuwa abaana obutwa. Video mwezi ogwonna bagamba nti omusajja akola obutwa omukongo yakomawo. Ne mbagamba olwo ne branch ndala gye baakola okulira n'Okero House ngeno kati ye supplying obutwa ku local level. Ne babuulira abaana Abanyarwanda mu restaurant mu mabaala wajje bagabira obutwa. Kati mwagala kubuuza ani agaba obutwa era butuuka butya mbantu kyekisooka. Abazadde mwena b'essomerero kitalo nnyo kuba temwafiiriddwa abaana bammwe naye era radio ne TV zabulenzi gamba tewali mwana afudde naye ng'ate information eraze nti waliwo abaana baafudde era state ne taking over nga tekkiriza muzadde kujjanjaba mwana we. Lwaki state tekkiriza muzadde kujjanjaba mwana we ng'ate omwana yaweereddwa obutwa musindika ku ssomero? Ekyasinze okummala amamiima ngenda bazanyira ka video kaakulira ebyobulamu ekayunga eyazzera ayogera ebigambo nabagamba mwetegereze nnyo abeeyita ba elite. Mwetegereze nnyo abantu abagamba nti baasoma busomi naye kye tuyita common sense tebalina common sense bagenda kusoma ne beerabira common sense. Ffenna tukimanyi kye tuyita food poison. Oyinza okulya emmere nga yagaze, oyinza okuba emmere nga yagenzeeko ebikyafu n'ogirya n'ekusemya oba n'ekuddukanya oba n'ofuna n'ebirogologo. Ekyo tukimanyi food poisoning. Naye omukulu yagambye nti abaana bonna abalidde emmere yabaddemu food poison. Yagambye food poison ava ku suwaani enkyafu, ava ku butanaabangalo oba ng'emmere erimu obuntuntu obusobola okukola. Ssebo gyala kugamba njala kubuuza nga sinajazanya video eno ssebo. Oyala kunga nti abaana 200 mu ssomero lyonna baali tebanaabye engalo. Oyala kungamba nti abaana bonna essuwaani zabadde nkyafu ze baaliriddeko. Era ne balwala omulundi gumu ne batuuka okufa ng'era food poison yabasse. Wali olabyeyo omuntu yenna ng'afudde emiya wadi food poisoning? Kubanga food poisoning tugitwala ng'emmere kubanga ebadde erina obuntu obukyafu butonoto obutasobola kuleetera muntu kutuuka kufa oba kuva mu mbeera emutwala ku kitala kumuteekako oxygen. Kati muwulirize akulira ebyobulamu ekayunga bwe yayogedde oluvannyuma mulyoke mutegeera bagamba nti cow mentality yasinga okubeera mu bannayuganda beeyita ba elite. Nze singa nabadde muzadde nga nina omwana awo omwana wange afudde oba ali mu mbeera embi gwe kisajja gw'ekikulu n'ojja n'otandika okwasaamirira n'onyumya emboozi enfu ng'oyimiridde mu bantu ngwe simanyi yabadde food poison nyinza okukwata n'ekugwa mu bulago n'enkutuga ne bakuzika ku ssaawa y'omunya omwana wange. Video yino mugiwulirize musajja mukulu. Abakulembeze b'essomero ab'ebyokwerinda n'ab'ebyobulamu beevumbye akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Kyokka oluvannyuma akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kayunga atangaazizza ku nsonga eno. Muleke kwewanika mitima. Buli omu awoza abaana babawadde obutwa. Simanyi. Wabula nze kyenkakasa ffe kino kitugamba nti food poisoning mu mateeka gaffe ng'abasawo tekitegeeza nti baba bataddemu obutwa. Food poisoning mu lulimi olwangu tuyinza okiyita nti emmere badde oluusi agirya engalo z'enkyafu. Ayinza okuba agitadde mu ssowaani enkyafu. Ayinza okuba agiridde nga yagifumbyeko ekyemisana n'agireka mu seppiki n'atagibugumyako n'agireka nga tagisaanikidde n'agirya ng'eyingiddemu obutwa.
Kati nawulira embaata za Aneti Kazinsiki eyo embaata ya Aneti naye yakuli ebyobulamu nabagamba bw'obanga oyagala kukwata omuntu alimba okolanga ekintu kino olekanga omuntu n'ayogera kasita otandika okuwulira nga ananaagira manya nti alimba kasita omuntu akuggyako amaaso n'atunula ebbali bw'ati manya olimba omuntu yenna ng'agenda okulimba asinza n'otutakula ku mutwe olwayogedde ebigo by'ekirimba yatandise kwetakula mu mutwe a professional doctor nga yeetakula wano bw'ati kankaddemu a professional doctor nga yeetakula kati nonga omutwalira omwana bw'agenda mujjanjaba he is a doctor ng'omutwalira omwana ogenda mujja singa nabaddewo nga ndi muzadde w'abaana guwadde tovaawo ne microphone yogwe badde bajja tuwulira masefuliya g'ebijanjaala ago gabadde gwagambidde mu food poison nadde ngenda kunyiga obulimaawa n'amaaso tugatungule mumanyiramu ate omuntu nyaka fesi munnayera ne waakabano in fact namwetegereza in fact muwulirize bulungi nnyo omuntu yenna ng'akulimba kasita atandika okunanaagira kasita atandika okuggyako amaaso atandise okutunza amaaso bw'ati kasita yeetakula mu mutwe oba okwetakula ng'awa speech kitegeeza nti ebigambo byayogera si bituufu agatta bigatte wuliriza abakulembeze b'essomero ab'ebyokwerinda n'ab'ebyobulamu beevumbye akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire kyokka oluvannyuma akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kayunga atangaazizza ku nsonga eno oleke kuwanika mitima buli omu awoza abaana babawadde obuto abaana babawadde obuto simanyi tomanyi wabula nze kyenkakasa so kino kitugamba nti food poisoning mu mateeka gaffe ng'abasawo tekitegeeza nti baba bataddemu obutwa food poisoning mu lulimi olwangu tuyinza okiyita nti emmere badde neyeetakula oluusi agirye engalo zenkyafu neyeetakula ayinza okuba agitadde mu sowaani enkyafu ayinza okuba agiridde nga yagifumbyeko ekyemisana n'agireka mu seppiki n'atagibugumyako n'agireka nga tagisaanikidde n'agirya ng'eyingiddemu omu. Gentlemen, the so-called health inspector in Kayunga district, I'm here to address you. I'm a qualified chef and I'm a professional chef. That is my professional. For the first time, let me tell the public that I'm a professional chef. This is a school which accommodates almost 500 students and they consume fresh food, not leftovers. And they are under industrial catering. Industrial catering bafumba emmere bagifumbira mbungi ate ebeera fresh. Bagifumba okuva ku saa 6 mpaka ku saa 7 ne bagisavinga ng'eyokya tebalekawo leftovers kubanga bafumba okusinziira ku nnamba y'abaana abali mu ssomero. Stop fooling people. Bano bade tebalya mawolu. Amasomero, amalwaliro, hotels, amasomero, amalwaliro, amakomera bonna bagwa mu industrial catering. Industrial catering bafumba emmere nga nyingi ate bafumba emmere nga mmere bagifumba ng'emala abantu abo era kyovula nti mu industrial catering ne bwanga nga mugenda gabula mufumba emmere ng'egenda kumala abantu abo neggwawo tebasavinga mmere y'amawolu. Kati gwolinga agamba nti essomero lyafumbye emmere gye badde bagenda okulya emisana nga yannaku 2 emabega. Musajja gwe nawe olinga ebyayi ebikalu. Omanyi mujja ne mwogera ebintu bino nga mulowooza tewali bantu bategeera. Nkubuulidde. Amasomero, amakomera. Gagwa under industrial catering. Eriisa abantu abangi. Essomero balina abaana 500. Olunaku basobola okulya kilo 10 ez'akawunga ku lunch n'olweggulo 10 ez'akawunga kilo ate bazifumba either mu ntamu 2 bafumba 5 okugoya 5 bali mmere li fresh. Kati gwe sinika ebinnyo nga mujja kubuzaabuza bannayuganda musimanyi either emmere yasuzewo n'otagibugumya bano balya fresh food. Tojja ku TV n'olimba abazadde ng'abaana bwe mwabase. Kubuulidde amasomero, amalwaliro, amakomera gagwa mu industrial catering. Bafumba emmere y'abantu abangi
ate bagifumba according to the numbers bafumba ng'emmere tegenda kusigalawo kyokula tulimala okufumba ku saa 6 nejja ne bagigabula ku saa 7 ku saa 8 ku saa 7 amazo ku saa 7 dakika 5 ne boza ebintu byonna ne babiteeka obirina okubeera ku saawa 9 ne badda bafumba emmere endala ne batandika okugigabula ku saawa 11 nga kirasi ziwedde zigenda okukola saa 12 nga bana bagenze mu preps kati ng'owulire ente ezze etandise okwasamira ku TV mbw abaana amvuddewo sigenda kulwawo sinatandika information ino zizindira kikana mu 5 bannayo bane information eyambeerera kikati ndoza katugende mwangu ebisigale nabibawo olulala kubanga tulina backlog ya information alright Kansulenti muli bulungi tutandise information eri tuvuddeyo kati nja kuddayo ndoza ku Sunday tutandise bwe tuti ntandise wonna komera mwenna ku banda Uganda era ne bategeeza nti ngenda tandika ne information ku lunaku olw'okutaano era nga njagala mukulembeze anaabagituddeko bulungi tugenze mu maaso nabategeeza nti omukulu gwe bagenda okukyusa agenda kukyusa ebyokulinda okusinzira ku kiito ekyali ejjinja Museveni era abantu bano ali mu nteekateeka ebalikola ki ebakyusa naye wetwogerera essaawa zino njala tegeeza public oba njala tegeeza eggwanga temwena bwe mutamanyi abantu bangi bazadde abaana baabwe nga babaagaliza era abaana bangi babatwala okubeera mu bifo ebyenjawulo naye njagala komanda wa SFC Mukulu Mugisha njala tegeeza public njagala public etegeere nti mu session oba mu kutendekebwa okubaddeyo kuno nga mufulumya abaana okimanyi nti nawe wakenyini wayinayo omwana wo naye tewamutwala mu regular training omwana wo mutwala mu Air Force okutraininga ono akulira SFC naye nga wabuga nti kano tali yanguzi era omwana ono yafiiridde mu training eno era njala tegeeza public nti omukulu akulira SFC Mukulu Mugisha mutabani we ye teyasobodde okumalako training yafiiriddeyo era ndowooza yafa omwezi ogw'omukaago nga banatera okumaliza Mukulu Mugisha ndoza oli abakirimu okufiira omwana bwotaddemu ssente nga mulooza abala si bantu mukowere erimu ne Mukulu Nobert Mawobe mwajja n'ayogera ebigambo ebikishinike nga abyogera Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'atyo naye abaddeyo ne muwala we gwe baatwala okutraininga mu magye era nga naye bamuteeka under Air Force nga muwala bamuyita Acheng era naye abadde atraininga era ndowooza yagraduatinze era ndowooza era naye yali agenda kufiira mu training naye ndowooza ne bamusonyiwa so Mukulu Robert Mawo byogenda ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kumba oli ku privileges za government nawe omwana gwe bayita Chen abadde mu military training ate nga ali mu under Air Force ne bamutendeka gonzi okuza tusobola bimanya njala tegeeza kati public nabagenyera bambula ey'olwaliro lyakubambula kantegeezera ne public nti ne mukyalo ono Jessica Arupo ne Jessica Arupo abadde n'omwana we gwe watwalayo David Bahati abadde n'omwana we gwe watwalayo Sam Kutesa naye abadde n'omwana Nobert Mao nono Mugisha abadde n'abaana babatwala okutendekebwa under Air Force naye Mao yali afudde yo wa SFC mukulu akulira SFC Mugisha omwana we tasobodde dusomoka n'afiirayo kati wulira kavudde kwanjula kagenze okutandikira omwezi oguwedde ekiyongobere kyabuutikira eggwanga Uganda n'abantu bonna mu Uganda ku njega eyagwa mu ggwanga lya Somalia eri bannayuganda abaatulimbulibwa mu namba ennene ab'amagye naye njala bagamba nti buli akaba amaziga nga tumaze kuwa information munnange wandibadde atoli musanyu ku information gyengenda okufulumya olwaleero wetwogerera okusinzira ku doni zange ez'enjawulo mu forces era mu buli region yonna zingambye ntegeeze bannayuganda nti ate musanyukeemu nti ekiri mu kabano group kitokota sekisaanikire okweyagaliza kwali kususse njala bategeeza nti ku bantu bonna abaatokomose ennamba esinga mu kabinja oba mu battalion gye bayita B7 bonna baali babano nkiddamu B7 gye mwawulyako gye twabagambeemu omwafiira abantu bonna abasirikale abasinga munnange yali B7 nga yakabano keereere temulimu wadde omulugwala omusoga omuganda konna kaali kabano kajja kutya okufuuka akabano bwe bajja abantu bano batwala mu nsi ez'enjawulo nga mbagambye nti bano mu kweyawulamu tebalina bakwatira nsawo
UPDF betwala abantu tebawula bwe batuuka eri ba commanders be babula ekyekola era commander wa battalion B7 eyalumbibwa nekubibwa nobandoza bakola miscalculations anga ya eno B7 battalion yali juddemu abahima abatuusi n'abanyarwanda era nga bali mu B7 eno era nga bano bo ne mukukola besulayo gwa nagamba ebisere bisinga babera mu kwepicha ekyokubiri babera mu kunywa ntabaza bakadde ngera bo tubanyumiza bantu balache balina mukola mu kulwana mu bintu byokulwana kati ndoza babagwako anawea atenga ne mission yali nga temwe bali mu section yeyo ne babalumba ne babalaga ekitufu kibalina okukola kale njera bategeeza mwenna nti abasajja bano ate era n'engeri gye bafuna mu ssente komanda waabwe nabo benyini babadenga batunda amafuta batunde mundu batunda amasasi batunda ebintu birawe tunda mu banansi beyensi okufuna ssente n'okweyagala ngera babulira nti tulina okukola okutaasa bo tebafa bali mirimu gye bagenda mu mugende okole fene twajja kuwumulamu kubanga fere tuli bakika kyammwe tuli balala nnyo byagenda okukomekereza nga B7 yonna ey'abatuusi abahima n'abanyarwanda esanyiziddwawo Somalia mukube mu ngalo ez'amaanyi mutegedde bulungi agenjagadde obbawo olwali mutegere nti abo n'abafe Somalia baali bahima batuusi n'abanyarwanda nga beeyawula ku bannaabwe nga yeeyabwe terimu muntu munna Uganda naawu yonna yaaba bano naye abayaaye kubanga eno bujjukire yennyini Yoseri yali aseetinze nga nabayagala okutta ne bakola miscalculation bagenda okuzunga bakubye bennyini baabo kati bwekitegedde bulungi nnyo katugenze mu maaso mbagambire komanda waabwe naye yali waaba bano katugenze mu maaso waliwo omwami omu munda Uganda musajja muganda oli majega UPDF nga naawe obadde osaavinga bakuyita Mukibi Rwanga komanda Mukibi Rwanga ng'oli under UPDF njara kutegeeza nti wonna wooli take cover naye nga nkimanyi nti oli under house arrest almost for 14 days olw'ensonga zino wammanga bakimanyi nti obadde ocommunicating ne ba senior officers omuli ne General Katumba Wamala era nga communication gadgets zo zonna bazi hackinga nga wakasimatuka obutwa emirundi 3 nga kati essaawa zino bakuteekako omuntu junior gwe bakuleetera omunyarwanda gwe bayita omunyarwanda ono gwe bakuteekako ye gwe senior ne okufrustrate nga bakuleetera junior mulankisi Major General asiimwe omunyarwanda atandika okukunya n'okuwa commanders okuwa ebiragiro nga takwebuuzizaako kati ne bakitegeera nti obadde oyogera ne Katumba Wamala era nga mwena n'abantu bemwogera nabo ne basala bakuleeta omusajja oyo asiimwe Major General asiimwe okubanga akulinnya akagere n'okufrustrate nga eyo mbabadde mu kagroup akabadde kakuteza obutwa nga emirundi 3 no survivinga kinteeberezebwa nti abasirikale bano bali ku madala gaabwe batera okufuna emmere nga tebalya kuyaba kulutu ng'emmere eno ya mikebe omukulu ono kigambibwa nti bagezaako nnyo mutera obutwa mu mmere ey'emikebe emirundi 3 nera okuba nti yali amanyi nti emmere ensumulula efaana bweti n'enzizeewo efaana bweti n'asimatuka emirundi 3 era newuunya yasimatusa atya kati wetwogerera essaawa zino omukulu ono Mukibi Rwanga komanda wa UPDF omusajja muganda wegendereze nnyo kubanga Yoseri akimanyi nti gw'omu ku bantu abatayagalira ddala Yoseri ate ng'oli under UPDF naye kati bakutegedde oli under house arrest for 14 days wetwogerera essaawa zino tugenze mu maaso mwenna ba new recruits aba UPDF abavuddeyo nabategeezezza bagenda kudda mbabayite n'ekigenda okuddako muyinza obutasurvivinga kubanga bakimanyi message Museveni bateekamu abasajja ba ISO okuba beega nga bali mu training era mbategeeza nti eyo gye bagenda okuddamu bayita ogenda for refreshers course mu magye abasinga obungi temugenda kudda nga bakimanyi muri threat temwagala regime temwagala MKM project ate temwagala Museveni kubanga yali asuubidde okuwandiika abantu byali okusuubira balina kuwandiika abantu bali wansi wa P7 senior 4 ne senior 6 olwo yagenda okusanga nga mwate muli bayigirize nnyo okusukka weri amanyi Kansuubira nti President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse ba foot soldiers mwenda mutuuse kati tugenze ku nsasage ya video gye nabasuubiza Yoseri nkumanyi oyinza okuba oli mu ttake wano wazze unofficial visit era okujjako nga wazzeeyo naye so seza zantegezezaako nti wabaddeko kkowa kyonna kyo planning nze sikyalina kyentya
ensingi manyi tuwangalako buwangazi so nacho planning as I don't care si China kinganti kati kyenza nasala ddala erwe kati tugende mu maaso ngena kozo omwezi 3 luwali lwa Mande omwezi ogw'omusanvu 2023 ku State House in Nakasero Yoseri ne family ye bayita abakungu bonna abakulira ebitongole ebyokwerinda ne batuula basale butya entotto bwe bagenda okuba nti batangira ekigenda mu maaso mu Uganda nga kino kyonna entotto bagiteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu azoganyiza gavumenti nti buli kimu bakikoze naye kiremye bagenda mukola batya kiki ekiddako Yoseri kennyini mu meeting eno lutuulu lwaswa ngena kuzo omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu yagamba bw'ati nti yasoka n'agamba bw'ati nti tulina okufuba okulanga tukola ekintu kyonna tulabe nga tujjawo Kyagulanyi naye waliwo ekizibu kye tulina atufuukidde ejjute mu bbwa ye bayita Lumbuye yampisa kisiraani which nti ekisiraani bwe kiba kikola ku lw'eggwanga okujjawo ate ggwe eyeeyita Yesu byokola kale tewali buzibu kankwabye ebisigadde Katonda alitulamula kubanga ffenna olunaku lujja tutuuka nga tulina okufeesinga Mukama waffe yatteeka ku nsi kuno yagambye Kyagulanyi musajja w'amaanyi era atuzuganyiza naye waliwo ekisiraani oba waliwo omuntu atulemesezza nga tugezezzaako okugoba abantu emyaka gyonna tugoba tukyusa abakozi nga tulowooza tunaafuna ensoli etwala amawulire naye omusajja gwe bayita Lumbuye atulemesezza ku information gy'afulumya buli kaseera ng'akuba programu zaffe buli minister agirumbye buli member parliament amulumbye buli muntu yenna gwe tukolaga naye expose to the extent tetukyayina byaba betukuuma kuno n'ateekako n'okugamba naawe biragiro nti kati abakozi bonna balina okujja ng'enviiri kati ziri wansi za munyerere n'ateekako tekyali kwesiba biwiigi simamu esiba bino ebiwiigi byonna bye babejjako nga balowooza nti abamu babeera nabo bali coding okugaba yo information ekyo nalyo kukyamu kubanga information ejja kusigala etambula kubanga tuli ku 5G gye mutaamanya mugaso gwayo tugenze bwe tuti mu meeting eyo Yoseri wamala okwogera ekigambo ekyo waliwo omukulu wano wenjagali abantu b'e Dubai musitula amatuwo gammwe waliwo omukulu ali Dubai bamuyita Angume Martin musajja munyarwanda deyita manya ga Kikiga is an ISO operative under ESO that is External Security Agency ngono ya controlling ebendo ya United Arab Emirates nenga atula Dubai abe Dubai mumpulidde bulungi omukulu gwe bayita Martin bamuyita Angume Martin nkutumiddeko wa ISO kansubira tuli bulungi eno meeting wagirimu era nojja n'ogaba ebigambo bino wulira bulungi nnyo mumpulirize bulungi nnyo Mike Angume ne bwe namuyita Martin Angume mwena amanyi nga muli Dubai oyo ESO agent era ne mu meeting eno yagituulamu ey'ensasagge yagamba Yoseri nti I myself nti nze kennyini nsobodde okukontrolinga jejjerebu n'akavuyo kali mu ggwanga lya Dubai tekyali buloga yenna ayogera byabufuzi wadde okulumba gavumenti ya Yoseri n'ekibiina kya National Platform nakituulako tekyali wonna kisobola kukolebwa Dubai kubanga nafuna abantu bange engeri gye bakikwasaganyaamu era muzeyinza ogwange ngukoze naye bwemba musobola okusindika abantu abasobola okufugaza ebitundu ebirala naye nze ekintu ekitibwa United Arab Emirates maze okikola naye tufube okulaba nti oyo nvubuka Lumbuye tumufunira eddagala tumunogera eddagala okuba tumujja okubanga media zonna ez'omu United Arab Emirates oba nga nsiziri Dubai nazicontrollinga nenzifiltratinga n'ennopu kennyini nagituulako kyovula tekyali nnyo kibiva Dubai ndoza be Dubai mutegedde mwenda bali mu nkyukakyuka omukulu ono obayita Angume Mike yali mulimu guno era mutegedde bulungi nnyo mwabe Dubai mamaliriza tugenze mu maaso ono wamala okwogera okuwaayo obweyamo bwe n'omulimu gwakoze Yoseri yagenda mu maaso n'agamba nti twagala oba tetwagala mu ngeri yonna esoboka tulina okufuna engeri gye tujjawo Lumbuye kubanga ono atufuukidde ekizibu tusasudde TV tusasudde radio tusasudde abantu bagezeeko mukuba ntumusindikamu n'abantu bennyini abali mu kibiina kye bamulwanyise naye muvubuka atufuukidde ekyambika so tulina okumakinga tulina okubanga tukola ekisoboka kyonna tumugje okubanga ne media ye Kampala yonna agifudde byayi nga tekyasobola kuwa information basinzira ku biki byayogera ate nga byonna byayogera olwedde tuba twabiteesezzaako tulina okuddamu twenoonyeeko mukulu n'agamba emyaka gye nina mitono nnyo si mingi nnyo okusinzira ku gijjo
naye nze nagamba nina okulaba omulambo gwo ogwa Janet n'ogw'abaana bo kati gwe bw'ona oteekawo olukusendi oyagala kunzita mukama wange nze okutya ate ndafuna omutima gw'ekisiraamu wadde siri musiraamu nkimanyi nti oba oyagala oba toyagala olunaku lumu ojja kusinkana mukama awo Katonda kati kibuna okyogera ago tosobola kuwunkisa tugenze mu maaso mu lukuŋŋaana lumu mu meeting ye mu Janet yagamba that man called Lumbuye is a big problem to our family and to our government. He had exposed our family to the extent that everyone knows all the secrets we kept for our own. So we must make sure we spend millions of money so that we kill him and his body will be dropped in the ocean and be consumed by sharks. Mama of Enterprises, I think you are watching this video from far distance on your TV. You are proposing my death and my body to be dropped in the ocean to be consumed by the sharks. But I think with the time to come, you will be running as if you don't have bodyguards. So you are nonsense and talking bullshit when you're addressing issues in your Kabano group. Doesn't intimidate anyone. If you think that I'm easy to be killed, you've tried so many times to kill me, but you failed. I'm here to tell you that I will stay on social media exposing you because I'm not the same way, the way how you handle or you treat other moles in opposition or in national unity platform. For last, we are ready to take over our country because we are not going to be intimidated and threatened by the foreigners because even you don't have any history in Uganda. Nobody knew that your original names you are called Janet Kembabas. Nobody knows your history. Nobody knows your father. Nobody knows your mother. But you are calling yourself from Uganda. You spend years in Sweden eating taxpayers' money, basing on Baganda, who contributed 90% to the success of your government. But after winning the war in 1986, you resorted to assassinate one by one. Up to now, you are still sitting and killing them and even killing their grandkids whenever they are. Why are you panicking? We know it clearly that you hate Uganda. That's why I'm here to prove all Ugandans wrong. If anyone can bring a photo where Janet dressed in a Chiganda busuti, we called it busuti, can anyone bring out a photo whereby Janet Kembabas dressed in a Buganda chisuti or Buganda Gomez? In every meeting you sit in, you address, you hate Uganda. Why? Chicha Uganda chibakola mukazi gwe. Njagala omuntu yenna agamba nti oyina Janet nga muve ku Photoshop. Abasajja n'abakazi abazungu, abalugwala, abatoolo, abakiga, abanyankolo oligino bazze bambala engoye za Buganda zonna, ne baminisita bazambadde ku several occasions. Oyo Kembabazi, Mama Sassini, Mama Njovu Enterprises okulaga nti yabakyawa, yaganda tasobola kwambala gomesi ya Kiganda. Kati ya proposinga Lumbuye yafe omulambo gwe bagwe shark. But before my body be dropped in the ocean and consumed by sharks, go Jokusoka, you'll be the first to run. And I will be here watching very soon. You are aged, first and foremost. You have no history. You have no history in Uganda. Ulinsi ya leta, kitengeja. Tonacho sobola kukola mama kubulidde genda mpola. Genda mpola kubanga n'ensisi kuleka n'ensi kola kati goboloza nti go singo tegeera n'abakuwagira bakulya mu ngalo. Toya gwomu kuba facilitating abantu bonna bavuma Abaganda abakyawe kubanga toyagalanga Buganda liya kola ki. Ndabyo kano kawadako kaze ku TV gwe nankumbi nga sinagenda wala nankumbi Natasha
nakugamba toli munyalanda oli musajja muganda oli mukazi muganda nyoko ngali student eno yose yeyita kitawo ngali ena abi mukutemula bantu kitawo makumbi ya kuzala toli muganda nakulabye ngo okola video eno sima you are talking about the 27 gun movies eno mboze mpamvu ekwata ku National Residence Army etumiddwa those from among ye kivunulwa nti abava momo ekunganyizidwa mukola President Museveni Natasha Museveni kalugire Natasha agambye mukunzi ngo lwakyagadde emboozi eno okuva mu bantu abenjawulo labulwanye okusigira emijji emito ekifaananyi ebyo ebyaliwo ono kyenkana bakola ebitono samu kati Natasha nankumbi Natasha wakoze video n'ogikunganya nti amwanga them who are those people who are among you what you said 27 guns mbo obamanga them who are among you your family we are not among you gwe mwala gwe nankumbi nkulabula omulolo guse toddanga mukujja mu media kutega bonyo okulinganga obunyo bwe messe ngo addressing a public wakulira student gye bakuzaalira nga abaganda okulina ekitaawo balwandirira eggwanga gwe oveeyo otandika okwogera nti mukoze video bagita among you nti bana Uganda bali among you no we are not among you mukola buli kimu kikola gwe singa obadde osobola okumanya obulumi bana Uganda ebalimu nga guli kusedera mu wali batoddamu kwasaamirira nga oyogera nkulabula toddamu ekisookera ddala 1 family yo teragangako history waayo kabere nnyo kutalagangako kitaawe nyina wadde gye basibuka kitaawe yeyita kitaawo yoseriti bahabula tabasira mutano wakali nsete tuzeze nesanga bisibe talagaga ko nsibuko ye nawe nsibuko yo ya matanka neera nga bwe gati kitaawo ye makumbi kati damo ya samirirenga kagiga kakalo kasile ku mudalo nyakulira omuliro ngera kutegeeza mukyala wumuza akentu ingiriyo ngera soka kubuzebuzo bino bwabanga kitaawo tavanga yo publicly nayogera history wa mukwatako gwo tandika otyambo genda kukola history wa family gwani mu bantu bonna abali mu nsiko bwaki tekuli yakola video eno ng'alaga bituufu byali mu nsiko gwe bujje eryakabange ekisukuserezo mu omusolo ng'ovudde mugenda kukola the 27 gun movie Homebox Office CNN Al Jazeera BBC balina video zonna eziraga atrocities ezaliwo mu 1986 gwe zootasobola kujjayo kubanga okimanyi kitaawo yatta abantu footage bamulina kati olaba liiso moja anko mwine teyazanya video ye yali mu nsiko kati gwe eyali ebungereza ngoli ku conflict yali student ngoli ku conflicts go organizing ozanye video eno that is cow mentality gwe wali student ngoli mu kulya conflicts oli mbugali bwa abana kati ate gwozanya anko wo tumwine teyasobola kuzanya video eyo eyaliyo gwate ozembo ozanye video abasajja abaganda abali mu lutalo bonna tekuli yazanya video kuba abaganda bajja kwogera bisanga bige bisinga obukati gwe atembo ozozanye video oba osinzira mu koweki ne mutumanyidde mbwa mwe kati Natasha tuza akentu ingiriyo wansi never ever again okuddamu okugera mu public mpozi ngo yagala nkwabye nkulabula omulundi ogusembayo gwe nankumbi wali student mukagali ng'olya conflicts abasajja balwana entalo okuli tumwine okuli serwanga lwanga okuli tebazanya video kubanga bakimanyi bali bagenda okwogera kati goli oli eyo ologotana ogamba ogenda ku film among you who kitaawo ali mu kutulugunya abana bali mu safe house ba minister abase abategera bonna abase gwate ng'ojja ozanya film kijozanya gwe nankumbi tereera mulayini bwaba kitaawo takola nko documentary ng'ayogera obuvubu n'obuddo gwate okola documentary yogera history wa family omumanyi bulungi nnyo nga nawe ne history tomumanyi era mugende munonye kakiri mukana kyaze bw'olira ayogera omanyi muntu bw'obanga ayogera nga munyankole obanga munyarwanda olira accent ye muli accent ye omuntu yafuna accent ufa onvude nze ku information yangu amatamalira buddo tuze wali tukombye ku genetic nga ganti omulambo gwe bagusule mu shaka ukirungi nnyo bali lera tuze ku information yoseri yasutula kanabuuza muhozi mutabali wange kikyoteesa kituba tukola Didigi the Dere Drinking General
Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi laga omwenge butali mu decade yasituka n'agamba tugezezzaako byonna ebyokukolera omunywi w'enjago oyo. So you call me that I'm a drug addict. Well and good, sola kwegana nti sinywa nkonjaga kubanga jjajjange Katogo Muwanga Nankyama bwe yatukuza yatuteranga ebikola by'enjaga ku chai ng'atekako ekisubi n'atekako omujaaja n'atekako n'ebikola by'enjaga ebibisi. Twabinywanga ne tulimanga tulakita nga tetulwala ensini bwe zituli mu myaka gyonna tutuludako mu ddwa tebatutewo omusawo. Ekyo sobola kisubi Uganda ndi drug addict nyinza okubanga kitufu ne si smoking nanyweri eyeddagala gye bateranga ku chai. Jjajjaffe yatekako ekisubi natekako omujaaja natekako n'ebikola by'enjaga ne tunye tetwalwala nga tubabeeranga n'amaanyi nabaga tebangemangako. Kati bw'ogamba nti drug addict oyinza okuba oli mutuufu ne si smoking anjaga naginywa mu buteeri mu myaka 16 15 awo nakatubula sirwalangako. Okitegedde bulungi. Kati bw'ogamba nti ni drug addict it might be true but nanywanga yaddagala gye bangemesanga obutalwa ndowooza okitegedde bulungi. Era nkubiriza bazadde mwena bali mu kyalo abaana banogerengo ebikola by'enjaga ebibisi mu biteeke ku caayi nga omujaaja tebaliddamu kulwala kubanga eryo ddagala lya butonde naye tembawa kunywa ey'okunywa mbi ey'okusmokinga mbi naye ebikola by'enjaga ddagala musobola n'ebbikebera ku YouTube ddagala bulungi njo kitegedde bulungi. Caayi w'enjaaye kati nanywa ku caayi w'enjaaye n'okutuuka wano yankuziza okutuuka nzisirwala lero olulira nti ndwadde mba nafudde. Ukitegedde bulungi. Kati mukulu wagenze mu maaso n'ogamba nti tugezezzaako nnyo okuggyawo drug addict yali ettake naye tukoze buli kimu tulemeddwa. Tugezezzaako obutego w'abakazi abuleme. Tusindise ba spy ku ground mu community y'Abannayuganda alemeddwa tulemeddwa mufuna. Naye ngenda kukola ekisoboka ntandike mission again etagenda kulemerwa ngenda kuza omwezi 5 ogw'omunaana 2023 ngenda kukola kyonna ekisoboka ndabe ng'omuvubuka oyo tumuggyawo tumutte ekyo nazo tukiwone tukive kuba tuba tutumutta Kyagulanyi tajja kuvaawo ate ne mission zaffe z'okutwala Buganda tezijja kuggwaawo. Dere drinking general Muhoozi Kanyarugaba atalwana nkowadde ku gulawundi atagenda akomodde mutalo w'enkoko wadde otalo okukamente. How are you doing? Consultant bino sibi yakunywa mwenge. That's why ovayo kuwa speech mu public oyogeranga Joshua kubanga ebintu musibi yakusaagiramu. Talking is a talent. Leadership is a talent. If you knew that you are going to become a leader one time in Uganda, you would have not participated in kidnapping and killing and assassinations which are taking place in Uganda right now. If you knew that you had an idea of leading that country, wandibadde tewayingira mwoyo naga musimanyi ngenda mbaje biki kukwata abantu wa orders z'ekisimu. Wandibadde tobikola naye wagenda notta abantu okyawamba otta onywa olinganga musoke kati awo ngabogera ku gwe olinga musoko onywa na ogwencha na majirasi n'ogagaya mbona oyagala fuga gwanga Uganda erabye tata fuze nga wa senior 4 drop out kati gwe nawe yali mwa senior 4 ne mwa senior 6 nebuzo nawe bikolera onywa omwenge n'amajirasi n'ogameketerako gwe nawe ojofuge gwanga atovumanzo omuzukulu wa Buganda omuzukulu wa Uganda gwe musajja gwazalire bwe wa Uganda nga n'amateeka tegakukiriza nkutumiddeko wenywere oli wa ssente zo alinda oba okojja waliwo osala obwete osala mu ngoye zange obusala mu ngoye zo wenywere mukulu gw'oliyimanyi kyoli waba guyiisa era eyayiisa omwenge ali musajja mukulu nnyo kubanga singa obadde mulamu ng'otegera singa ensi eri ku kizibu n'olaba obehavinga ng'ate onywedde kiba kitegeeza Uganda erina ekizibu kingi nnyo n'abakazi bo balabye mukulu lujuuju waddanga Dere drinking general nkutumiddeko nnyo ssebo bambega basindike wa no problem obasindi mu committee nabala bambadde bamanyi bambega bwasindika simanya bakazi nze kiwojjolo nakivaako emyaka ni mabega kati bongamba odegera tege biwojjolo tubamanyi bulungi emizanyo gye mutegeka ojja kuba bulungi tofaayo sigenda kumalira budde bukanguveeko naawe plan yo ennaku z'omwezi 5 olwo gitandika kamu jangu njabbo an address temufaayo kati tugenze ku ntuula olwalwatuula President Robert Kyagulanyi sent over to you
ngenda kuzo mwezi musanvu mwezi ogw'omusanvu mwaka 2023 ku State House nakasero baddamu ne batuuza meeting no ku State House Entebbe baddamu ne batuuza meeting yatula ku sawa 2 okoma ku sawa 5 ez'ekiro n'ekitundu. Abantu bano wamange batula mu meeting yeno mwalimu Robert Mao, mwalimu Janet Museveni, mwalimu Anita Amongi, Museveni kenyini Muhoozi Kanyarugaba ne Kahanga Mohanga be batula mu meeting yeno. The meeting, which was held on 7th of July 2023 at Entebbe State House, which started at 8 p.m. up to 11:30 p.m. in the evening. This meeting was attended by the following people: the Robert Mao, Janet Kembabazi, Anita Amongi, Museveni Muhoozi Kanyarugaba, the Daily Drinking General, and his uncle Kahanga Mohanga. This is what they discussed. We were discussing a meeting geyo. Mukungano lubatu ngenda kuzomwezi ezo mu meeting geyo. Yoseri tibahabulwa mu meeting eno yabuuza Mama Sadolini, Mama Lususu, nti munnange n'abatulege Mama Sadolini mukyala Magogo ye kansoke mbabuule mubadde mukimanyi nti Engineer Magogo bamugoba mu kaafu bamujjako ekifo kyali andika takyali kaafu official. Engineer Magogo takyali kaafu official, so tabalimbanga bamugoba mu kaafu bamukuba akalulu nagwa kyabugazi ng'amaze otegera n'ebyakola bya vulongoto nga system bweri. So Engineer Magogo takyali kaafu member era bakalulu n'enkoona n'enywa tebakiraga mawulire ekyo obulala kuzino musiwuufu nnyo munyiivu nnyo tugenze mu maaso. Mu meeting eni yatuula Yoseri tibahabulwa eno yatuula ngenda kuza omwezi musanvu gw'omusanvu 2023 ku State House Entebbe. Ababajji baddemu nabamba bagambye munnange Yoseri tibahabulwa yabuuza Mama Lususu Sadolini, Mama n'abatulege nti munnange mukyala Anita Amongi, Mama Sadolini, mukyala Magogo oli otya? Munnange nkuwadde ensimbi zange nnyingi okole emirimu gyange naye emirimu gino gikulemye. Anita Mama Lususu n'abatulege Sadolini n'agamba muzeeyi tukoze buli kimu ekisoboka okuteeka Robert Kyagulanyi wansi naye munnange kiganye kubanga tugezezzaako n'okuteekawo enteekateeka nnyingi naye ziganye. N'amugamba tutaddewo abantu mu parliament okuvuma Robert Kyagulanyi Center mu kiganye. Tusasudde social media bavume Robert Kyagulanyi Center mu kiganye. Tusasudde TV kiganye. Tusasudde radio ne ba presenters kiganye. Naye ng'ekitulemesezza kiri nti bannayuganda bo baatuvaako TV bazivaako ne ba presenter bajja ko TV bemagazanga kabaka sibe ku gaali biboogera abantu bakyayagala biwulira kati naffe bintu bitusobedde kati muzeeyi kyekizibu kyennane nga sente zetu tusasanyiza mu ngeri yonna esoboka tume Robert Kyagulanyi Center naye tukootakoota mu Gaalumonde. Mama n'abatulege Sadolini n'agenda n'agamba nti ekizibu kye tulina muzeeyi tetusobola kukyusa abantu kubanga abantu bebagoberera Kyagulanyi ffe gavumenti yaffe nange kennyini twaluuzinga kye tuyita credibility twaluzinga omukwana eri abantu. So kyekizibu kye tulina ekizibu ky'abantu so si Kyagulanyi era Kyagulanyi si yayita abantu bamwereetera bokka. Tukozesezza akakodyo k'okumuvuma omusiiga buli kimu kye twetaaga naye munnange tulinganga bamwogera obuwagizi. Ensonga lwaki omusajja tufuukidde ekizibu kati munnange omukyalo n'amala okwogera ebintu bino byonna n'agamba tunoonyeza bwe tutumiza Robert Kyagulanyi Center mu biganye kubanga buli kakodyo konna tukataddewo naye kaganye. Mama n'abatulege Sadolini n'agenda mu maaso n'abagamba Anita Amongi nti tugezezzaako emirundi egiwerako okulaba nti tukozesa kino nkiddamu bigambo byange Anita Amongi yagambye tugezezzaako emirundi egisukka mu miyitirivu nga tukozesa leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba nga opposition leader okugezaako kola country tour okudistractinga abantu abali ku Robert Kyagulanyi Center badde mbagoberere ye tukikozese nga diversion naye kiganye kubanga ne tumuwadde ssente atandika okubanga alambula amasomero amalwaliro era ng'akola enkuŋŋaana n'okuba ne ssente ezimu aziwadde contributinga ku bintu bino
ne buli gwamala okuwa ekintu olumukuba enkoona nga bembozi gye bazzaawo bano baba tuyita badongo baba tuyita basiru balowooza tetubamanyi era ogenda okulaba gye yabadde munnange ng'ababaddewo be babantu bab'omunguuba naye ng'abantu baganye okujja ate omuntu bw'omukyala oba yakkooye bw'anyiiga ennyo ng'awulira anyiiza ennyo ng'akwata akasimu lwaki bw'aba yerabidde okugenda okusimba ebijanjala agenda abisimba mu ssaawa ezo n'akulaga nti taliiwo omuntu w'omukyala oba yakkooye bw'aba yerabidde nti alina gye yalese nga taseze bijanjala agenda kukwata akasimu agenda asimba ebijanjalo bye alembe kudda kubbwe ebyange mbyogera sibisazaamu naye programu eyo ekoze eki egaanye Anita Amongi n'agenda n'agamba Yosef Tibahulu walo tabasira mutani wa Kalekezi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine tumuleke Museveni n'amugamba nti tumuleke ko Museveni kiddemu Anita Amongi n'amugamba nti Uganda yonna omwami ono bw'atambula abantu bamugoberera okwetoola eggwanga lyonna naye tugenda mukolera tutya kubanga nze ogwegwenkoze ngukoze nemereddwa Museveni n'agamba Anita Amongi wano ndabagambira oli okulena okunywa essowaani nti mbawa ssente ze mukole ebintu bino naye ekintu ky'okwogera ku nsonga za Kyagulanyi nti abalemeredde saagala kuddamu kyulya mu meeting yonna ebisigadde ebikwatagana ne meeting zatambula mu diaspora muzindeke Museveni yagambye Anita Amongi the matter of Robert Kyagulanyi Ssentamu concerning the outside the country leave those matters to me because I have managed to penetrate or to infiltrate and to control the diaspora using my underground networks across the world because I know the people whom I'm working with to disorganize Robert Kyagulanyi Ssentamu and his entire diaspora teams across the world. That's why the demonstrations now are not active as previously. Yamugambye ensonga ezikwatagana ebyebweru muzindekere ngezezzaako nnyo era nyingidde mu bakulembeze nyingidde mu bubinja bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetoola ensi yonna okukkakkanya ettutumu lya Kyagulanyi n'okukkakkanya bannayuganda abali mu nuupu okuba nti okwekalakaasa kwakendeera okwetoola ensi yonna munanjulira bwe mbabuulidde omusajja Dubai gwe bayita Angume Mike report gyakoze erifaaringa ku eno eya Museveni kenyingi yayogeredde ndowooza demonstration across buli bana abasajja gye bagenze Mayiga Mpuuga n'oli omusajja Emi Katabaazi gye bagenze ndowooza mugenze okula bwe batandika okukola worldwide tour demonstrations nezikira ddala kati zizeemu buto wano kye nagambye nti ojja kugezaako nnyo okusasula ssente naye abantu bajja kusituka era bajja kuba baagala eggwanga lyabwe njerako bazabadde Bungereza mwe balinyo mubalire ddala mwe bali kukola mulimu ogwo n'abantu ab'e Boston mwenna abateekateeka okwekalakaasa mbatumiddeko mwe bali kwekalakaasa abasobola okwekalakaasa ndowooza mulaba ebintu bino bitambula wansi n'engeri gye bitambulamu naye ekyo si ekikulu kiri nti nabawa solution emu bwe tuba tulina abakulembeze nga batulyamu olukwe they are just leaders nefe be bakulembera weetuli let them go and let them do whatever they want but for us we are remaining loyal to the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Museveni, his cow mentality and his entire regime, they think that when you bribe a leader, that means you bribe the entire constituency or the entire followers. No. You bribe just one person who is the leader, but the rest of the foreigners or the followers remains loyal
to the party and to the change. Hope you understanding this. Gwe bw'ogula omukulembeze wa NUP mu diaspora w'e Kampala oguze embuzi. Toguze kisibo, mulimu embuzi endala. Okitegedde? Gwe bw'ogula embuzi n'ogijja mu kisibo n'ogitwala toba tokututte kisibo. Mulimu embuzi endala nyingi. In fact bw'ogula oba oguze muguwa y'embuzi esigalawo. Museveni buli muntu gowa ssente oba MP n'aga nti avudde mu NUP ogoba otutte muguwa embuzi esigaddewo n'omulala asigaddewo. So tosobola kutwala muguwa n'otwalirako embuzi n'omulala n'omutwalirako n'ekiralo n'okitwalirako no obaako ebimu bisigala nga tosobola bitwala. Kati gwe keeping owning otwala emiguwa gyo omulala Robert Kyagulanyi Ssentamu asigaddewo naffe endigazi ezimugoberera tosigaddewo. Twala emiguwa gijoloza ndigisibye embuzi ku muguwa zigitwala. Munnange ekituyita okkoota mugaalo monde twala emiguwa gyo bulungi nnyo gyonna. Ffe embuzi weetuli n'ebiraalo we birina omusumba Robert Kyagulanyi Ssentamu asumba endiga waali. Olidde bulungi munnange. So emiguwa gyo twala naye NUP is here to stay, people is here to stay. So whatever you are doing nothing. That's why last week you had a meeting with all security operatives in Jinja to ask them questions as to why people gathered in a number to welcome Robert Kyagulanyi Ssentamu. You thought that you spent billions of money in Jinja to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu. You witnessed exactly what was taking place there. So nothing is going to change. You will buy off leaders, but supporters and voters will remain loyal to change. Kubanga ne mama Lususu akigambye ekizibu si Kyagulanyi ekizibu bantu kyekizibu kya Uganda si kyekizibu kya musiba na bakulembeze bana bakulembeze basi bwejulanga egenda naye abagirinya basigalawo ate sobola kufiira mu kkubo. Okitegedde basi sobola kufiira mu kkubo. Okitegedde Gobukyanga osindika abantu ku social media ovuma Lumbuye yali avuddewo bo baavaawo buli ajja n'anvuma nga agenda n'osasula ssente banvume ne bavaawo ne bagenda kubanga nze zijja nempa information kyekizibu kyange kyenda kyakulabula bannayuganda n'onvu ne banvuma ne mbatulirawo ne ndaba no laba ono mukazi wattu omusajja wattu anyigidde mu nzikiza alinga akunamira mu zibe tulina kyogenda kunkolako ate nze nasooka kusoma Blackmail Divide and Rule n'ebisoma nga oyo muleka ayogere ajja tuuka ekiseera akoowe kubanga byayogera bijja kwebigwe nenze gwayogerako nzija nempa information n'engenda kati obukodo twabumanya kati munnange yensonga gy'oliko munnange muzeeyo ojja kuba bulungi awo twavaawo dda tugende ku nsonga endala. Lindako. Yes. So mwena comrades abali mu diaspora ngenda basaba ekigambo kimu. Buli muntu akola omulimu gwe gwamanyi gwasobola okukola. We should not wait leaders tetulinda bakulembeze. If you feel that you still love change in Uganda, don't wait leaders. Because it's very easy to bribe a leader, but it's not easy to bribe you. Please don't wait leaders. If you are to demonstrate, go and ask for permission, demonstrate as you. Because leaders are buyable and they're easy to be convinced to leave the struggle. I'm asking all Ugandans in diaspora humbly, with a humble request to please continue putting pressure on Yoseri and his government to expose his government. Sooner or later, we are going to gain what we've been fighting for. Don't wait for leaders. Leaders are buyable and are easy to be convinced by the dictator because their main agenda is to get money. Our main agenda is not all about money. It's all about to change the system so that all people in diaspora, they come back in their motherland because they are tired being outside their country. Mukitegedde bulungi bambaleke bagye ssente zaabwe kubanga bangu bakonvinsinga na kubuulira kikyakola naye gwe sigala ng'opasuwinga kyoyagala. Tugenze mu maaso. Mu lukuŋŋaana lwe lumu Muhoozi yagambye Museveni yagambye kitaawe nti njala kutegeeza nti ngezezzaako nnyo naye nina ekizibu kimu. Abasajja Baganda banzannya omuzannyo banzibye ssente zange nnyingi nnyo nga mbagambye bakole emirimu baganye gikola naye nkusuubiza nti
no naga basajja mwade citizen ne bulemba singana bansubiza busubiza nti bagenda kola kibalina okukola naye ne kibalema naye kigenda okugwayo ku nkomerero nga tebalina kibakoze naye nga ate citizen bakoze eki baziridde kati abasajja baganda bano bazibu nnyo kubanga be basinga obuyayi naye Muhoozi werabidde bogenda ogula ice cream oba toguze fridge ekyo kirabidde bogenda ogula ice fridge oba toguze fridge oba toguze akola sugundi toguze akola ice cream kati gwe keeping on ngogula koni zo zitwala naye omukozi wa fridge ne fridge bisigaddewo kyekizibu kye mulina. The problem of Uganda, or now we are facing a crisis that for you think that when you bribe all leaders, it means that you've bribed all the followers or the voters. No. The followers and the voters remaining, but you've taken just one person. So ojja kulwala omutwe ne wala jakugwe ku mutwe ngolooza nti ogugula omuntu oba otutte ekibiina. No. Gulio tutte muguwe mbuze sigadde no omulalo n'ekiralo bibagayo betemujja kutegeera temusobola musiba mukole fujjo ku banna Uganda mubatta mbawamba mulinyisa ebintu mwokya abaana mbawo obutwa mukola buli kimu goloza tebalaba mutta abantu abaana Uganda bonna badduse mu ggwanga muloza tebategeera mweke nyiri mwe kizibu kyammwe mugana okusoma embeera omanyi buli muntu olina okusooka okusoma embeera n'osoma embeera n'omanya ati kati bwe tukola kino kizaako kinemmwe muganya okutegeera n'okusoma embeera. Fedde nyo bwetwakulya mu kyalo twakira ku mache tugenda tunoge mwanyi zinogebwa ku macha kuba omusana bwezula sawa 5 mukaga omusana gwa munju batuka tuve mu mwanyi kati ze tunoze tuzire tuzaanika kati bwaba badde omuzi tutandika okulanga ebire byetola ebisere bisinga twanula emwanyi ezo ko wale enkubo zikuba nga tusoma embeera y'obudde era ebire byajjanga nebitekawo enkuba nga mwatu batwazijjewo dda era bwe gudda nga tuddamu twalawo emwanyi ekyo bayita okusoma embeera n'okusoma obudde kati mmwe kyabalima temusobola kusoma budde muli mu economic crisis temulina sente muli mu political limbo temusobola kiraba abantu bategedde muli batemu temusobola kisoma mu keeping on kutta ku spending sente bambega abantu bategedde temusobola kusoma wadde embeera n'emu mubadde mukozesa kati mugenda sigazane kali akandoli ndoli kakenajja nankumbi kayise bali mukwevuma kwa oli mwalangira munne nenga gumusingisa akandoli ndo bakamuzanyire ku musajja atwatudde bwate kyagulanyi museze nasirika kyagulanyi mubbi nasirika kyagulanyi ebya sente nasirika kyagulanyi teyasoma nasirika kyagulanyi munyi wanjaga nasirika kyagulanyi mukazi we abaana political immaturity he doesn't know politics nasirika simanyi akolera Museveni nasirika nemwogera buli kasasiro konna nemumuintimidating nemuinsultinga nemutukokola agreement mukumuvule mulete candidate omu nemuddukako nasirika tali baddamu era tajja baddamu byekola byokka kati muli mukwekuba mwekenyini yasibisa libwate kekakero kali kenakunyumiza kankaddemu wano kubanga njala fundikira video eno sazirimeka okay kankaddemu nawe yoseri kuoli nabawuliriza bulungi nnyo sitira kwagala nnyo kakozeseka akaddemu ekibonerezo ekisinga okuweebwa omuntu omwenzi ng'omukazi akiwa omwenzi kyekiriwa gw'omukazi wuliriza bulungi nnyo yoseri wuliriza ne famire muwulirize omukazi eyatuuzibwa n'abuulirirwa bw'ategeera nti bbawe yayenze tabuubuuka na bigambo kumuvuma biki ayinza n'omukulisayo bulungi nnyo amukubisa mpisa era mugamba mukulikayo bulungi nnyo n'amuggyako akaveera n'amugyamu sokisi n'engoye n'amugyamu n'engatto n'amuwa n'akatunda n'amuterayo n'amazzi n'emmere n'amuwa bulungi nnyo n'amuwa ne kahaaga ne batuuka okgenda ne bagenda mu kisenge olw'eggulo ng'obudde bugayegaye ekwepica ne kuba ne bewujja ekiwojjolo bulungi nnyo era nga tamulaze nti waliwo kyaliwo kati ye ng'omusajja akimanyi nti omukazi yamutegere nti yakoze kiyayenze kati omusajja adda mu mikwano gy'agigamba mumanyi babboye nayenze omukazi akimanyi naye omukazi yansanyukidde nampa obutunda yampadde n'emmere ne twewuba n'ekino twewuba ku kyeso ogwo ne kumakyakeddeko okulya breakfast n'engoye n'azimpa n'ennyina naye babboye omukazi tagenda kunzita ono n'enkera naddamu n'akikkolera omusajja kennyini atandika okwekolako olugambo mu bigwano gye omusajja ategeera
agenda kujja nga wayiseewo ennaku 3 yagala mukyala munnange kimanyi wantegedde nayenda ne lwaki tongamba nti nayenda n'onsonyiwa omukazi tagenda kimu ye kennyini kinamulumiriza okusiganga gye bayimisamu ajja kyeyogerera nti munne nayenda naye mukazi wange kikyompulani yagala kunzita kati ye yennyini asooka kweropa mubabboyi be era omukazi alabika ayagala kunzita mukazi amanyi nti nayenda naye mukazi ampa emmere ampa obutunda kati gwe kennyini nofu notandika okwete nomukazi era abasajja basinga abalina akatima akato badduka emisinde nga mukazi agenda kunzita yoka adduka emisinde naye abasajja nga musajja bulungi yakuzibwa waita ennaku 3 atulaga mukyala wange omanyi nti ekituufu kiri nti nayenda nkimanyi okimanyi naye kiki yenyini neyeopa oyo gubayita omukazi omutendeke gwe basomesa va ku bano atandikire ngako uya akomyewo omwenzi wakunoza wantama musajja noyenda ku makya nolegula obufumbo obukulebye kubanga nava okwenda agenda kufuna ensonga lwaki agenda kuyombesa oba okukubwa kubanga omugwi ate fe abasajja bwe tumanyi twakoze ensobi gwe ate nonumba nga sinnakutegeeza kyenakoze ate nze mba nfuuka omukambwe ennyo era okulaga abantu ti gwe musobi naye nga ate nze nakoze ensobi kati mu abakazi akakolere mukamanyi kasita omusajja n'aba nga yayenze oluba okuyingira wakana omutandikirawo nako omusajja goli mwenzi kati ova bakazi bo afuna reason as to why agenda kusabula naye nga ye musobya nera okuba nti omutandikiddewo n'omulumbirawo agenda kukuba oba batakubye agenda ga omukazi amazeeke bewoloza mu bbala abasajja abira bate balina amaka tebanaje basula nkubuuza sebo muganda mumwanyinazi abasajja abira mu mabaala oluza tebalina gye basula balina amayumba balina tv balina garage balina compound balina amakama nene nnyo ekimbeeza mu bwalo kimanyi naddayo okukuma omakya omukazi ayumbanga generator mumazeeko emirembe naye nga ate ensobi si ya mukazi ya musajja naye omukazi tebamubuulira bukibakwata ensonga ezo yalanda bulanzi naye nga mukimeti abasajja bagala kati bannayuganda bali mu kategori oli omukazi gwensoso okunyumizaako akutunira kwatinaga okay. I know. I know. Now let me treat you the how you feel like. We can you know funa bagita greater consciousness. Bachita greater consciousness mu luzungu. Notani ko kulyanga kikulumiriza. Tawa kazi kamugani na yeze tewero pawe kakati. Bano kawo mentally bote bakimanyi. Nti muna Uganda bwa Afrika aba ategeera. Bayina kye bayinze kye babala era bakimanyi bulungi nnyo kati yose mugula abantu mugula basimu muguze MPC we muguze kansala abo bagenze mutwali neffe Kyagulanyi mumuvumidde ebbanga bwe yavumye Kyagulanyi avudde yamaze agudde kati ye Kyagulanyi kyakola ate this is to remind Museveni whatever or whoever person you sent to abuse Robert Kyagulanyi Sentamu he watched that video era nasakanaga halala umudawo no na umudawo naga okay baleke at the end of the day nebekuba goal okubayita Robert Kyagulanyi Sentamu okubayita omuganda oligino atali muwadde akasaya akatabike vakubala bajene balekana ku social media okubayita omuganda oligina kutuna bwadanga okay bikole takuwabudde kana utuvuddewo tugenze maaso muhozi bamala okwogera ekigambo ekyo Museveni kenyina agenda mu maaso n'agamba nti ngenda ku making sure abo bamala okwogera ebigambo bino byonna Museveni n'agamba nti bwe babiganye ebyo nina kyengenda okugezaako kyekirwa n'agamba twasindika mpuuga atukolera omulimu ogwo ogw'okuyiwa ekibiina naye kimulemye mulonde kuwa minisita anasobola okutuukiriza ebyange mbyogera bwentyo kati gwayagala okunnumba it's up to you by information TV bwe kubiikira togikuba mugere mulonde kuwa minister should I appoint Mbuga as a minister will we do whatever we want as a minister because as we see right now we had failed to do what we want Mau namugamba Mr. President as you said I agree with you if possible appoint him if he fails to do what we want him to do
as well you can use that, can use the same position to expose him. Namugamba yinzikiriziganye naawe Yesu sobola mulonda. Bwabalemedde okukola tujja kukozesa ate mu kifo kye twamutaddemu ate tumulabise. Eyo enkola ya Museveni yawunvuddewo ngenze mu maaso. Anita Amongi n'ayimuka okwogera nti ssebo muzeeyi nange kennyini mu constituency yange mu area gye ntwala era gye nva abantu munnange bankyawa era tebandiiko era nange gye nsibuka era Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayisizaamu eggaali. Naye tugezezzaako okugaba ebirabo, okugaba ensimbi, okuteekawo projekiti ez'enjawulo. Naye bwe tuwa ekintu yenna atambula butambuza aniigina ng'endiga eyabisizza ekibya n'atambula. Kati nange ekyo ekizibu kye tusanga mu area ze tulimu naffe tulina ekizibu ekyo. Museveni n'amugamba it's up to you. Me already have plan B. Tugenze mu maaso. Yoseri Museveni asked Robert Mao, how can we stop Bobi Wine? Mao said, listen very carefully where we are heading here. Museveni asked Mao, how can we stop Bobi Wine? Museveni yabuzza Mao, tusobola tutya okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mao said, let us leave Bobi Wine to continue move across the country. Mao yagambye Museveni nti tusooke tuleke Robert Kyagulanyi Ssentamu atambule okwetoola eggwanga abadde atambula. Tugenze maaso. Then we stage arrest, or we arrest him, and we see what will happen. Because Muzee, you have security, you have police, you have army, and we can control the situation. Mao yagambye tuleke Bobi Wine atambule nga bw'atambula. Tumutege tumukwate. Tumukole bwe twagala kubanga tulina amagye agasobola controllinga embeera. Oyo Robert Mao. Era yagenze maaso n'agamba nti we can bring a new law in the parliament which can be passed in the parliament which we can use to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. And not only Robert Kyagulanyi Ssentamu, even those on social media, radio station, and TV presenters, or any political figure who comes out, blame, accuse the first family and the entire government. Ono Mawobe yagambye yayongeddeko n'agamba nti onto nsobola okuleeta etteeka ne tuliisa mu parliament nga tuteekawo etteeka erigamba nti omuntu yenna oba ali bweru wa ggwanga oba ali mu Uganda kasitaavaayo n'anenya n'ayogera ebigambo ebikikinike eri gavumenti oba ali ku TV oba ali ku radio oba ali wabweru wa ggwanga oba ku social media tusobola omukwata nga tuyita mu tteeka lino era ne tumuvunaana kubanga bayitiridde okutusibako amatu g'embuzi otulisa engo. Singa omuntu anaavaayo n'avumirira programu za Yoseri eza gavumenti ajja kuba akwatibwa mu engeri yonna era ateekebwe mu kkomera. Yoseri mu kwongerako yagambye yes idea gy'oleese ennungi era esobola okukola kubanga tetulina option ndala gye tusobola kukozesa mu mateeka okuggyako okuba nti tukola ekintu ekyo okugezaako okufuna omuvubuka ono. Kati wulira sitaani bwe yasituse okwogera ono. Ono bwe yasituse okwogera wulira byayogedde. Oyo gwe bayita Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi Kanyirugaba oyo. Wulira byayogedde. Kahanga Muhanga yagambibwa ati ebyo byonna mu byogedde naye ekimala eggwe mu kibya kiri eki
nze ngenda kukola enteekateeka Kyagulanyi muno mwatambulira okudda eri tusetinge akabenje mu luzungu kye bayita accident esobola okusaanyawo Bobi Wine omulundi gumu nekkulu eyo nagyatambula nayo ebisigadde ensonga ze muleete z'okukola amateeka simanyi sijui nini tezijja kukola tumusetinga accident omulundi gumu ekyo nakyo kiggwe tujja kusobola okwerwanako buli kimu ekisoboka tukontrolinga embeera bwe yakyogedde engalo ne zivuga n'agenda mu maaso n'agamba ekisookera ddala tusooke tukoleko kye tuyita entiisa oba tukoleko kye tuyita sample tugenda kusetinga accident ng'egenda sooka kukwata ba followers be okusingira ddala ba foot soldiers n'aba boda abamugoberera ekyo kisobola okukendeza ku nnamba y'abantu abamugoberera ku ba foot soldiers n'aba boda ng'amaze okulaba enjega eguddewo ku bantu bonna abamugoberera then oluvannyuma tumusetinga accident omwange ebisigadde byonna tujja kuba tusobola bikontrolinga kubanga ffe tulina amagye nozamuwulidde bulungi nnyo so Mr. Kahanga Muhanga Janet Museveni Robert Mau Muhoozi Kanyarugaba plus other incapable first family idiots. You should sit down your ass and think about your future. You know, when you're having guns in your hands, you think that you have power. But when guns get out of your hands, you don't have power. As you speak right now, you are holding guns, you have each and everything in your hands, you think you can dictate and kill anyone, but think twice before you act. Mwagala kutalba Kyagulanyi Ssentamu Monica Bakana. Yay! Mundange mbagamba byangu byakwogera naye si byangu byakukola. Kahanga Muhanga oli musajja mukulu. Atakyasobola kudduka mu diaspora kubanga naye bakunoonya. Kati goboganto Kyagulanyi Ssentamu goloze empalana mugenda gikomyawo. Musa abantu bangi nnyo nga muloze sitejja kumanya ensemba ze neetegera nimwe mbadde mutta abantu. Iche mugenda okuwulira abantu. You think the entire UPDF and the SFC, they are very happy on the way how you assassinate people and you're killing people. They are not, because they are trained to serve Ugandans. So for you, your mentality drives you to only one solution: to kill. For me, I can't stop you from doing completing your missions and your plans. But before you put that in place, think about yourself, think about your family, think about the entire Ugandans. Because anytime they can change their attitude against you, you won't like it. You think now the country is very large for you to stay in, but sometimes the country will become small after committing that atrocity. Uganda mujira banga nene sawa zino je muli ngazi, mutambula, mulimu amadikazi, ne wagwawo ensasage emu ku Kyagulanyi ne Kabaka. Eyo amadika efuuka eri eji. Amadike fuke ji eyo state house inzo bawu ne mulyange ngoma zivuga ziba kuvugira matu no ulyange kasese kitokota se kisani kile embala kitokota se kisani kile mundana Uganda kitokota se kisani kile nabe kwese mutaka nabo ne bavayo ne mulyoka mutegera nti ati we na nkeji mutandika na nkeji gamba nogo tanyine network ate kyaliko you can control. You can control. Ogero tani ko gamba no go simanyi anti nankeji bikinga nankeji takyakwata simu nankeji nga badduka emisinde gamba no ate buli basiru mwajiyo fesi za mwezo na muziraze. We know buli sector we muri tubamanya amanya gamwe entegera yamwe endabika yamwe ne ate mwagala kola ekintu ekisembayo musiru. Mugezeza kukuta Kyagulanyi almost for 5 years now. You think Katonda musiro okulekawo omusajja oyo okubeerawo. Muguze buli muntu yenna amuliranya amutuuseko obulabe tebubuganyi.
but at this particular era muganya otegera nti omuntu ono temumusobola. Mujja kuba essimu gamba noga ati byayanga byayangire nga takyasobola kukola. Nga gwokubira essimu agamba tindiho. Siriiwo nange ngenze bintu biganye nga mutandika okulowooza mutandika okudduka. Nze ogwange nkukoze mbyogedde mugende mu maaso mu implementing ebi mu implementing ensi balaba. So kahanga muhanga bwe bitu bwagambye mu meeting eyo era bwojja sobola controlling ebisigadde byonna babikulekere. Ebisigadde wano wendaga wano sigenda kulabula n'omuntu n'omu ne mbagamba bw'oba omanyi nga wali akusendeza NRM ng'oli wa parapase era nkiddamu bw'oba wali akusendeza za NRM ng'oli wa parapase kero sigenda babuulira bw'oba ng'oli wa NRM ng'wali asendeza NRM nga za parapase za Museveni. Nsazizaawo baga tuyingira gwa munana nsazizaawo kati nga nfundikira ne kino njakireta ku lunaku olulala njakireta ku Sunday mu bufunze kanfundikire video eno mukama bakumye tusikane ku Sunday essaawa 2 ez'akawungeezi obudde bugenze mubadde balungi nnyo abangumiikiriza obudde buno so mukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu manya solution ziriwo zonna za kujjawo. Bino byokuvuma byonna parapase byonna Katonda yamanyi bisigadde ala kulembere ebisigadde obunjo bimanyidde ekisokera jjolaze mu diaspora be very careful with your comrades because they are not the good person to stay with. You be very careful. Manyo kimanyi bulungi nnyo ebisigadde ba Katonda obakuume bajjajja obakuume ne gwosinza kuume na buli nkoze ngosobola ziraba mwe bali kwagala struggle mwe bali kwebereramu onako olungi mukuba bakuume tusikale ku Sunday mu bulange me ku sabiriza kawungezi mweraba.